Oh yeah. VJ Jonathan nga bulijjo. Yes, okay. Nateera VJ Jonathan nga bulijjo. King's Studios nateera njagala okugibangirira abakozi ba music. Tubaniriza nnyo mwenna oli mukozi wa music. Style zonna tukolera wano ku King's Studios. Mulaba content w'ennyimba ezokolebwa ku King's Studios. Content wanjawulo nnyo. Producer Rene nabagamba. Producer omu ku bakyasinze abasinga okutya Katonda be nalabyeko. Omuntu agenda okuwa guidance ekyasinze mulimo guno gwa kubeera nga tubunyisa enjiri ya Mukama waffe Yesu kuyita mu nnyimba. Music alimu amaanyi. Era muwulize ne content w'ennyimba va mu King's Studios. Wanjawulo nnyo. Ye muntu ajja okugamba nti kino kibulamu spiritual, kino kiyinza okutegeeza bwe kiri spiritual. Tukola bw'oti asinga okola bw'oti. Kitegeera nnyimba nga bikwase Mukama ebyambalo, omusiizi, you never change, my strengths, n'endala wa buyinza, bimusibwa, a lot ziva wano mu King's Studios. So tubaniriza mwenna abakozi ba music. Producer Rene Kasubiru ya. Yes, okay. Yeah. Omulokole, obulokozi bwo ky'ekintu ekyasinze okuba ekikulu. Waliwo abantu nga baakola nnyo era nga ne Katonda baamukolera nnyo. Naye nga wetwogerera kati baafiirwa obulokozi bwabwe kubanga baava mu kkubo. Kino tekiri ku bantu bameka abaalokoka ku lulwo. Tekiri ku conferences meka ze wategeka oba ze wabeeramu. Kasita ofiirwa obulokozi bwo buli kimu oba okifiiriddwa. So n'olwekyo kuuma obulokozi bwo. Kuuma obulokozi bwo omuntu omutatwala engule eyo. Totunda busika bwongesa we yakola. Seweyo mu byenseno guno mubiri tegunibe muggulu ye waffe ntukirize ekigendererwa ekyandeeta mu bulokozi ntukirize okwagala kwe egeera si kyekifo kyo ekyokubeeramu ogw'omuliro si kyekifo kyo ekyokubeeramu. I'm talking about burning fire. It's not a place to go. It's not a place to go to spend your eternity. I'm talking about burning fire. It's not a place to go. It's not a place to go to spend your eternity. Think about it. Go think about it. Ngantambulira mu seno ebikemo bingi ino ate ngandidde ekituuka ku muntu yawulira ekigambo kya Katonda yamala yakidembera. Yesu nabwo mponyegeyena nze genda amaliriza bula wange mu geyena. Tuwuliriza ebyensoni byadimba mu maaso g'omulokozi waffe Katonda. Iwe atambulira mu bikola eby'omubiri oba otambulira mu kufa kubanga Baibulaniya 2 olunyiri olwokusatu Bayibuli ekoma nti Katonda wabati yasolewa ne bamalayika abaayonoona. Ife tuliwona tutebe tulireka obulokozi obukulu obwatuwa Mukama waffe Yesu Kristo anti butimbako bwe tusigayiza akaseera katono leka twenenye twire eri omutonzi. Iswe kasooka embuuze kisoboka elokoka okugenda mu geyena. Singa ekigambo kya Katonda kiva kunatambulira mu bukuusa. Olwaliro tulina abalokole nga n'okulimba si kizibu. Olaba yona ndakyakuŋŋaana kusande mboosi we yamugaana okusaba. Laba yona anyooma musumba oyimba kubanga ye yasoma nnyo era mbuulikirira awaayo nnyo mu kkanisa. Laba yo abalala tebakyawaayo na kimu kya 10 mu kkanisa. Mubaako okukusa abasumba tebalaba ssente zaabwe gye ziraga. Waliwo mu kkanisa abamu mbu balina abaabanyiiza bagamba tebali basonyiga naye bali bamagombe. Bayibuli egamba nti ku nkomerero okwagala kw'obusinga bangi kuliwola ate nga Bayibuli egamba nina ensonga ku ggwe nti waleka okwagala kw'okwasooka. Naye olunaku lumu Yesu ajja kulabisibwa kuva mu ggulu n'empeera ye eri buli muntu okusinziira ku bikolwa bye ayawulemu embuzi mu ndiga. Kyembuuza oliberamu abaligamba nti obuweereza yakola obulungi jangu otuli wano wamu nange. Oba oliberamu abaligamba nti mmwe muvemu endima bakolemu n'ebyobujeemu nedda kisaagala kibeere ku nze saagala kibeere ku ggwe. Kyali Mukama Katonda kyenvudde nkwasa omubiri gwange n'obulamu bwange bwonna Mukama onyambe saagala nsangibwe babweru ompanguze ebikemo by'enseeno ebingi. Egeera si
ekifo kyo eky'okubeeramu ogwo omuliro si kyekifo kyo ekyokubeeramu. I'm talking about burning fire. It's not a place to go. It's not a place to go. Spend your eternity. I'm talking about burning fire. It's not a place to go. It's not a place to go. Spend your eternity. Think about it, go think about it, yeah, yeah. Oh, 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 oh. Uliganyulwa moto okulya ebirungi by'ensolo byonna naye n'ofiirwa omwoyo gwo kubanga okuva mu ggulu singa batolina kwagala ebikolwa bye bikutwala mu gayina biba tebiriimu kwagala totunda busika bwongesa bweyakola weegendereze ng'eyo gy'otambulira ekigambo kya Mukama mu mutima gwo okwenenyanga n'okwetukuza okwo bulijjo ekkubo erigenda mu ggulu ttono nnyo n'abaliira abaana bo batono nnyo weegendereza olemu okusangibwa wabweru wekkuba eryo ery'obulamu luno olugendo twalutandika bangi wenjogerera abamu babivaamu aligumiikiriza okutuuka ku nkomerero oyo yalirokoka. Hallelujah. Today we want to thank God
because we are coming back to the fountain and hear this voice of God calling you people of this generation, that you may return to the place where you used to be. For the Bible says that I have this against you, for you have left your first love, that return to me and I will return to you. If thou return to him, we'll bring thee again, to stand before him and be called his name. If thou return to him, we'll bring thee again, to stand before him and be called his name. Return, return to him, forever and ever you will be his. Return, return to him, forever and ever you will be his. Now return. Were found to me, and I did obey. Joy and rejoicing filled up my heart. His words were found to me, and I did obey. Joy and rejoicing filled up my heart. And war, you'll be made today, so evil power could never prevail. Oh, return, children of God, return to him, forever and ever you will be his. Return of love, return come back to the place of His dwelling, forever and ever you
Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Viji Jonathan nga bulijjo tugenda kubeera nga tutandikira ku Christian Mavi yaffe y'olunaku olwaleero. Akyali wala sambyako sandi agadde ogisubwe. Gamba mukwano gwo agambe mukwano gwe ne mukwano gwe agambe mukwano gwe. Awono ffenna tujje tulabe. Tell a friend to tell a friend and also a friend of a friend to tell a friend. Awono ffenna tusobole okubeera nga tulaba akaleero. Viji Jonathan nga bulijjo natera nga tuli wamu ne Kingsway Studios. Tugenda kubeera nga tutandikirawo. Producer Running kutumiddeko nnyo producer Reni kulw'omukisa guno gwompadde okubeera nga mpeereza Mukama ekitiibwa n'ettendo kiddire Katonda. Ng'enkola yaffe bweri tugenda kubeera nga tutandikirawo n'okusaba. Saagala omuntu omu abeere nga asuuga. Yatonda eggulu n'ensi ogulumizibwa era oweebwa ekitiibwa Mukama. Tukebaza ku lw'akaseera kano akalungi k'otuwadde Ayi Katonda omulungi. Taata tukateeka mu mikono gyo omaamire era ofuge wonna Mukama. Emavi eno tugiwako amafuta go n'omusaayi gwo Mukama. Taata ng'erabibwa ereete entiisa y'obwa Katonda egireyo ddala omugaso gwayo Ayi Katonda omulungi okukakkanya ab'amalala Mukama okugonza abalina emitima emikalu Katonda omulungi n'okuleetawo Mukama entiisa y'obwa Katonda mu eri ababadde babivaako Ayi Katonda omulungi. Taata nsaba ekisa ekijja Ayi Katonda omulungi n'omwoyo w'omutukuvu Mukama nanga nkozese Mukama okutuuka mu kumaliriza Katonda wange buli kimu kyonna kirabise ekitiibwa kya Ayi Katonda omulungi Mukama mpakanya amaanyi g'ekizikiza gonna agava gansema gomba gafugira mu bbanga mu bwengula agakolera ne mu bantu agacyanga ebigwano ne wali ngamalamu amaanyi ku lw'omusaayi gwa Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu kubanga kyawandiikibwa mu Kubikuliro essula ya 12 olunyiriri lwa 11 nti naye baamuwangula ku lw'omusaayi gw'omwana gw'endiga n'olw'ekigambo eky'obujulizi nange muwangula si ku lw'amaanyi si lwa buyinza wabula ku lw'omwoyo wa Katonda. Ekitiibwa n'ettendo bikuddire Mukama nga tugenda okulaba Mavi eno Mukama leka ekisa kyo kirabisibwe amaanyi go gakke Mukama ku lw'ekitiibwa ky'erinnya lyo byonna tubisabye nga tuyita mu linnya erya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu ffenna ne tugamba nti amina era amina. Bwewaawo ekitiibwa kiddire Katonda kubanga ye yekka yakigwana teri mulala yenna agwanira kitiibwa. Tutandikirewo Christian Mavi yaffe y'olunaku olwaleero. Saagala omuntu yenna abeere nga agisubwa tunuulira nga bagamba aba Revelation Stations please bagenda kubanga batuusaako akaleero ke tugenda okulaba. Bino betwolekedde bisinzira mu kitabo eky'okubikkulirwa munnange. Tutandikidde n'endabika ey'omu bwengula oba y'omu bwengula tunuulira. Nga tuva mu bwengula nga tudda ku nsi byonna Katonda munnaye yabitonda nga bagamba the great tribulation oba okutulugunyizibwa okw'amaanyi ennyo. Twolekedde ekitabo kya kubikkulirwa abaalabadde Revelation tuleese ne kano eno munnange tunuulira ne tudda ku Milky Way Galaxy oba nakugamba dda nti munaye emiti we giba mingi mu kitundu ekimu tugamba nti ekyo kibira n'emunyenye we ziba nnyingi mu kitundu ekimu baziyita galaxy. Abanoonyereza bagamba nti mu galaxy emu muteeberezebwa okubeeramu emunyenye ezisukka obuwumbi 1,000 kyokka nga ne galaxy zisukka obuwumbi 1,000 galaxy zo zokka. Munaye Katonda owabyewuunyo yazitonda zonna tezisobola kubalibwa naye Katonda agamba yamanyi emunyenye emu ku emu n'amanya gaazo agamanyi anti munaye engeri gy'amanyi n'enviiri eziri ku mitwe gyaffe kitegeeze be yabitonda byonna era abimanyi. Tuli mu bwengula zonna munyenye yazitonda z'olengera tezibali kampitirivu ate nga kiteeberezebwa nti emunyenye zino zisinga n'enjuba obunene lwakubanga zo ziri wala nnyo. Tunuulira twongera okusemberera ensi tutuuka ku njuba njagala wekkaanye tusemberera enjuba nene enzibu okuva ku nsi okutuuka ku njuba kitwala mayiro 93 eza miliyoni okutuukayo munnange wawanvu wazibu kyokka ate nga zo munyenye kigambibwa nti zo ziri wala nnyo. Njagala wekkaanye tuva mu bwengula nga tusemberera ensi ye Katonda yabitonda byonna teyatonda nsi kokka kwe tuli wabula ne mu bwengula ebiriyo byonna ye yabitonda. Tuva mu bwengula nga tukka ku nsi njagala wekkaanye byonna by'olengera Katonda yabitonda ebyewuunyisa ebyo byonna njagala wekkaanye ngo tusemberera ku mwezi era ojja kusigala ng'omanya nti Katonda yabitonda byonna munnange ye Katonda alina obuyinza mu byonna tewali kimuli waggulu. Njagala wekkaanye ye Katonda yatonda byonna. Kano bagambye tugenda kwolokera ebiseera by'enkomerero. Tuli mu biseera bya nkomerero munnange
saagala olubere ng'asaaga kati ku nsi tutuuse ku nsi tutuukidde mu New York njagala wekkaanye ensi ng'eringa bw'ebeera bulijjo abatambula batambula abakola ebyabwe babikola naye nga bo tebamanyi nti bwe bwangula gye tuvudde tulabye ekitiibwa kya Katonda njagala wekkaanye kakati abasinga ffensi tugirabira wano we tuli kumbe Katonda yatonda bingi nnyo ne bye tutamanyi njagala wekkaanye abantu b'omu nsi nga bakola bye bakola waliwo omukyala agamba nti Katonda abawe n'omukisa naye nga Katonda gw'ayogerako si yono gwe tugamba eyatonda byonna wabula ono Katonda yayogerwako mu kitabo ky'Abathessalonike ekyokubiri essula ey'okubiri ne mu Bakolinso ekyokubiri nti Katonda w'emirembe gino alemesa abantu bangi nnyo okukkiriza nti Yesu y'omwana wa Katonda. Tulengera abasiraamu emmeka gye basaalira Luka 12:56 Bayibuli egamba nti musobola okumanya nti kati enkuba enaatonnya nti kati sizoni za kino naye muyinza mutya obutamanya biseera bya nkomerero byonna byonna munnaye Katonda yabitulabula dda. Tunuulira abantu nga boonoonese baseegu bazibu buli omu yeefaako yekka njagala wekkaanye. Tunuulira bino byonna baabitulabula dda Bayibuli yabitulabula dda munnange. Abantu nga bafa ku ssente malala buseegu bwokka nga bwewogerwako wano ne wali. Abantu nga tebakyassa mu Katonda kitiibwa. Abantu nga bagoba bye baagala balwana wano ne wali bettiŋŋana okufunamu. Osanga olimbwa akola mulimu ng'asaasini asasulwa ssente okutta abalala. Njagala wekkaanye byonna byayogerwako ebyawandiikibwa byakutuukirira. Anti waliwo agamba nti munnaye mu New York amakya amalungi olunaku lugenda kubeera lubi wagenda kubeerawo jjaamu mungi nnyo. Tunuulira enguudo zigenda kugalwawo era muyiye engeri ez'enjawulo ze mugenda okukola. Pulezidenti wa Amerika alina samiti agamba tugenda kukola endagaano y'emirembe wakati wa Isirayiri ne Palestine. Ebiseera ebyo nga Donald Trump yali pulezidenti wa Amerika. Tunuulira baagala baletewo emirembe kakati UN Secretary agamba ati yenegenda kubeera ndagaano ya byafaayo nnyo okuleetawo emirembe mu nsi muno. Njagala wekkaanye nga tulengera waliwo ayitibwa Al-Mahdi. Tunuulira ng'agamba tugenda kufuula ensi eno ebeere ng'eggulu. Agamba bano abasajja b'omu Bualabu abakulembera Emirates eyo nga buli omukulembeze tumuwa obuyinza obwenkomeredde okubeera nga yeefugira ekitundu kye tufune emirembe egy'enkomeredde. Tunuulira ati no munnaye eringa entandikwa obutandikwa ey'emyaka 7 egy'okutulugunyizibwa nga bagamba ne Yerusaalemi kigenda kuddamu kizimbibwe. Ati bwe baawulira ebigambo ebyo baalaba Trump ng'alinga omulokozi naddala Abayisirayiri. Jjukira abasinga baagaana Yesu. Njagala wekkaanye ati batugamba nti kirabika ayigganya Kristo anaatera okubeera nga munnaaye atuuka tali wala n'obufuzi obungi nnyo obwamuwandiikibwako. Kyawandiikibwa nti alituula mu yeekaalu ya Katonda ne yeerangiriranga Katonda. Tunuulira agamba mbawa amaanyi gonna n'obuyinza okuwangula n'okuyitamu mu bulamu bwammwe nga mwababuddukanya. Mbawadde okuwangula ne success yonna. Agamba mu byonna mu linnya lyange. Yoyo Antichrist oba ayogerwako awakanya Kristo Yesu. Abantu nga bagamba twagala mirembe na butebenkevu. Ye New World Order munnaye kati esimu Yoweri 3:2 Bayibuli egamba nti munnaye bayawuzaamu ettaka lyange. Jjukira baakwata ensi ya Isirayiri ne bajawuzaamu ne bafunamu Palestine. Bino byonna Katonda yabyogerako nti ettaka lye baalyawuzaamu. Al-Mahdi nga yeeyise kabaka wa bakabaka kubanga mbu yagase bakabaka ab'omu kyondo ky'Obuwalabu. Tunuulira ensi bino byonna nga tebiraba naye munaye Yokaana 5:43 Bayibuli egamba nti nze najja mu linnya lya kitange temwanzikiriza naye omulala waalijja mu linnya lye mulimukkiriza. Munnaye tunuulira abantu bajja n'agamba nze gundi ne mukkiriza ne mumuwa ekitiibwa kyonna kye mwandiwadde Katonda. Al-Mahdi yeeyita mulokozi. Njagala wekkaanye tutandikidde mu kitabo eky'okubikkulirwa ssula ya 6 omwana gw'endiga ng'asimulula siiru 7 kakati yasimulula siiru esooka. Njagala wekkaanye
we yasimulula Siiro esooka walabikawo yali atudde ku mbalaasi enjeru munnange n'omutego gw'omukubi wa kasaale era nga ayambadde engule kyokka nga yawangula buwanguzi ye tasobola kuwangulwa y'omwana gw'endiga omusajja Yesu Kristo. Alumadi nakugambye tudda ku nsi kuno yeeyita mulokozi kubanga mbu yeeyita kabaka wa bakabaka eyagatta amawanga ag'omu Buwalabu. Awulira ekitiibwa kingi nnyo, njagala wekkaanye. Tudda mu Isirayiri baagala kuzaawo bikujjuko bya Passover eby'embaga z'okuyitako ezaabangawo mu ndagaano enkadde bo baagaana okukkiriza Yesu Kristo nti y'omulokozi. Munnaayo okubula kwe balimu kungi nnyo, baagaana okukkiriza obulokozi obuva mu Yesu Kristo. Kakati omwana gw'endiga yasimula Siiro ey'okubiri. Tunulira we yagisimulula embalasi endala nejja ng'eringa mmyufu, naye munnaaye eyali agituddeko yaweebwa obuyinza okugyawo emirembe mu nsi. Njagala wekkaanye n'okutta bangi nnyo, kimu kyakusatu kubawo ku nsi. Kakati muba mubiraba wano ku nsi naye nga temumanyi nti waliwo malayika ali responsible okubeera nga ebyo abituukiriza. Njagala wekkaanye abantu b'omu nsi baagaana okulokoka, baagaana okufuna Katonda nga balowooza bagenda kufuna mu mirembe, naye nga kyawandiikibwa kigamba mu Baluumi essula esooka olunyiriri lwa 18 nti obutatya Katonda bwonna obusungu bwa Katonda buli bikkulirwa kuva mu ggulu. Njagala wekkaanye akatala kukagudde mu nsi naye nga bo tebamanyi nti waliwo malayika Katonda gw'asindise. Kakati mwe ab'omu nsi muba mubiraba bulabe naye nga temumanyi biba bivuddewa, kumbe malayika wa Katonda yaba abisindise nga bagamba nti everything you see on this planet is a spirit. Tudda mu Isirayiri tunuulira Mashabim Air Force ne mu Pentagon tebabitegeera. Bagamba nti kakati bateralist tubaguddeko olutalo, mutimumanyi bateralist baba baavaawa. Waliwo malayika abaleese akatabangukaako. Njagala wekkaanye era ng'obuyinza buba bumuweereddwa. Musawulidi bagamba teri kuddamu kugula. Alumadi agamba bannaaye tulina okulwanyisa bano bateralisti tuleetewo emirembe. Isirayiri mumanyi nammwe ebiri ennaku zino kutingana kwereere. Kakati asoma mwategeere kumbe malayika ono abasse. Jjukira abamu nsi yammwe gye tosobola kumulaba n'amaaso go. Njagala wekkaanye kakati webagamba nti yajja okusaanyawo abantu b'oku nsi kimu kyakusatu n'okugyawo emirembe gy'oku nsi. Njagala wekkaanye Katonda tasekererwa. Mwe abeesugulira mu meeri, abaasugulira mu bintu ebiggwawo bannaaye, entalo nga ziri entalo wano ne wali Isirayiri ne Palestine nga bitabuse, Russia ne Ukraine nga bitabuse, tunuulira Syria nani nga zitabuse, entalo nga zitabuse wano ne wali. Okutingana nga kulabibwa wonna. Lwaki nga omuntu takkiriza Katonda? Lwaki omuntu takkiriza bulokozi Katonda bwamuwa? Njagala wekkaanye, njagala mukkirize mulokoke. Ebiseera biweddeyo, tewali kulanga kulala. Katonda byayogera mu kitabo eky'okubikkulirwa byakutuukirira. Njagala wekkaanye genda osome ekitabo ky'okubikkulirwa munnaye essula ya 6 olunyiriri lwa 3. Tunuulira ne webagamba balekeraawo, Alumadi abagamba balekeraawo tebasobola kukkiriza. Kakati bagamba kirabika teyiri nsonga ndala agenda kuzigiza ssematalo oyo wa 3. Njagala mbagambe mukkirizenga omusajja Yesu Kristo buli we muwulira kubanga byayogera bya ddala. Matayo 24 Bayibuli egamba muliwulira ettutumu ly'entalo, naye nga malayika ono yaweebwa oluyinza okuggyawo emirembe gy'oku nsi. Kubikkulirwa essula ya 6 olunyiriri lwa 3. Emirembe gy'oku nsi gyonna n'agiggyawo. Kakati dduka gwe muwulira entalo ezaali vakati wa Vietnam ne America byonna n'entalo ezaabeerawo nga bakabaka balwanira amatwale. Mujjukira ebiseera ebyo, mujjukira ebiseera bya Reign of Terror mwe abasoma ku European history, ebiseera bya French Revolution ez'ebyo tebyali biseera byangu abantu nga batingana. Okutingana kubadde kungi nnyo. World War 1 ne 2 byonna bino malayika ono abeerangawo, mwe temumulaba naye nabagamba dda nti ensi y'omwoyo yeefuga ensi ey'obuliwo gye tulimu. Ensi y'omubiri efugibwa nsi ya mwoyo. Katonda wasindika malayika wadde omu munnaaye abasobola okuleetera abantu b'omusi okweyisa mu ngeri gye baba beeyisaamu. Kakati abantu baba tebamanyi lwaki beeyisa bwe batyo. Tunuulira kakati kiteeberezebwa nti Alumadi yattiddwa. Kakati ensi zalina okuŋŋaana okulaba engeri gye bakungubagamu okufa kwa Alumadi. Tudda ku mabbali g'ennyanja, Bayibuli egamba zisanze ensi n'abo bagitulamu n'ennyanja. Kakati ono abeereyo wansi w'ennyanja ayitibwa Sitaani, nga bamugamba nti Alumadi baamulumizza era yattiddwa. Tunuulira n'alyoka agamba nti njagala nange okugaziya booda zange. Tunuulira
ono kwe kumubuuza nti tomanyi bunabbi. Tunuulira n'amugamba kireka kyusa obunabbi, n'agamba ajja kubukyusa, anti ayagala kuwa Alumadi amaanyi naye alina okusooka akkiriza amaanyi ge. Tunuulira ye Setaani n'amubuuza gwe olinayo ku pulaani yonna gy'olina waawo. Njagala wekkaanye Alumadi, baganda bange, mu Alumadi balina okumulagirirayo akkirire emagombe, oyo omukulu gy'abeera amuwa amaanyi. Njagala wekkaanye nnyo. Tunuulira kakati n'amugamba mulagirire geeti ekkirire emagombe. Abantu bano bakkirira ddala emagombe, Setaani n'ababaka be. Tunuulira agamba mbu ajja kumwewera n'ekisumuluzo ekikkirirayo emagombe. Kakati kyava alaba Mukama waffe Yesu. Tunuulira n'alyoka agamba nti Mukama at least bireke bibeerewo, tonnyingirira, gukkiriza kinaabeera. Ne Setaani akimanyi nti Mukama waffe Yesu yalina obuyinza, anti ekyawandiikibwa kituukirire nti ku linnya Yesu buli kintu kyonna waggulu ne wansi w'ensi lyatula nti ye Mukama. Kakati Alumadi bajja okumukwata okumutwala eno mu nsi yafudde, baagala kutwalayo eri mu mwoyo gwe emagombe. Mbuno bakole katemba nti yazuukidde, oba bakozesa amaanyi g'ekizikiza okusamaliriza abantu b'ensi nti yazuukidde. Njagala wekkaanye bwe tubagamba nti abantu bakkirira emagombe temuwakana. Ebino ebintu biba bya mu nsi ya mwoyo. Bwe tubagamba nti basereebu bamwe abo bemuwaana abagenda ne babakuba zihiiti, munnange baba bakkiridde emagombe eyo. Njagala wekkaanye Damascus tekijja kusigala mu mirembe. Tunuulira byawandiikibwa mu Isaaya 17, naye kati namwe mukiraba byatuukirira dda bino ebyawandiikibwa. Entalo ezibadde mu Siriya namwe mubadde muziwulira. Si katemba, si kulimba, eno si kusudiya. Nakugamba dda Bayibuli tesobola kukola exaggeration, oba Bayibuli tejubisa. Waliwo eŋŋambo ezigamba nti Alumadi wadde yattiddwe mu kireka munnaye akyali mulamu. Njagala wekkaanye. Tunuulira bino ebiri mu nsi tubiraba. Tunuulira basimulira Siiro ey'okusatu, bwe yagisimulula ne wabaawo embalasi nzirugavu nnyo, n'agituulako ng'aweeredde ebipima. Tunuulira kakati munayenga okugula ebintu si kintu kyangu, emirembe gy'abantu b'oku nsi gikyalabika. Njagala wekkaanye. Kino kitegeeza nti ebintu bigenda kulinnya bbeeyi, ebintu nga si byangu. Njagala wekkaanye. Yaweebwa omuwendo ogw'ebipima. Tulabanga bbeeyi y'ebintu zigenda zeekanama bwekanami. Tunuulira nga bagamba mu Amerika okubeeramu obanga afudde mazima gennyini temukyali mirembe, abantu nga beekyaye kubanga ebintu bya bbeeyi nnyo kamala. Kubanga Bayibuli egambye nti ng'akwota y'eŋŋaano egula dinaali, ate nga dinaali tukola estimate ng'eyinza okubeera mu mutwalo nga gumu. Gwe kibazeemu ng'akwota tugambe ng'eyakawunga yanga ya mutwalo, kitegeeza kiro nga ya mitwalo ng'ena. Dduka nga mu nsi temukyali mirembe, ky'oba omanya. Tuli mu kubikkulirwa munnange ssula ya 6 olunyiriri lwa 7. Njagala wekkaanye. Ono omutuuze w'e Kayiro ng'agamba tetuyalina wadde n'amaanyi agagulayo ekyokulya wadde omugaati ogwa bulijjo. Essente tezirabika ate ebintu byereeze nnyo. Bino byonna Bayibuli yabyogerako mu kubikkulirwa. Abantu ng'embeera mbi, enjala ebatta, tebalina ssente zigula. Omubi kyapanga mbu asooka abuze ssente abantu babonaebone, agenda okuleeta 666 ng'agireetese nga solution. Mbwa teweetaaga kugula, kkiriza bukkiriza ffe tukuwe maaka nga ffe tukuwa buwi. Byonna baba bipanga bupanzi bano, babuzaawo emmere ne babuzaawo wamma buli kintu kyonna. Tunuulira nga mugulira ku mitimbagano mu Amazon. Tunuulira baganda bange mwegendereze. Ababireeta bino balina ebipango, balina bye bapanga emabega n'ebigendererwa byabo ebikyamu. Njagala wekkaanye. Bagenda ne bakweka ebintu, ensi negwa mu kati abaganga enjala egudde, tewakyali kyakulya, tewakyali kyakunywa, ne balyoka babiseera nnyo. Bayibuli ebyogerako bino nti ebbeeyi y'eŋŋaano akwota yaayo ejja kugulwanga dinali. Dinali emu erimu $4 nga 4, ate nga $, bayida nkoze n'estimate ya sente entono, naye kati balenga ku mutwalo nga gumu 6 katugambe, gumu 6 nga ye kwota y'eŋŋaano mazima. Kitegeeza ogenda kwagala okugula kiro nga tosasobola gigula ngeri mu mitwalo nga 6 ky'oba omanya, oba mitwalo nga 5. Kati anayinza okutwala okugula kiro y'akawunga ku mitwalo nga 4 oba 5. Embeera ebeeta esajjuse. Be muyita ekonomi etabuse. Munnaye byonna Bayibuli yabyogerako mu kitabo eky'okubikkulirwa, naye bino byonna asomamu ategeera. Omwana gw'endiga n'asumulula Siiro endala.
Tunuulira bwe yasimulula siiru endala, siiru ey'okuna kubikulirwa sula ya mukaaga olunyiriri lwa 7. Tunuulira njagala wekkaanye. Baganda bange, kakati mmwe abagaana okulokoka okufa ne mukwano gw'emagombe ne basimululwa okujja ku nsi, okujjawo emirembe gy'oku nsi nga abantu baliibwa n'ebisolo by'omu nsiko oluusi n'enjala. Tunuulira mulabambu ebisolo by'ekyanze, ebisolo by'omusiko biba byekyanze, biba biguddemu akanyambereke, kumbe biba biweereddwa obuyinza. Ennyanja zitaamuuka, guyita muyaga, ennyanja we zitaamuuka ne zisaanyaawo abantu nga baweereddwayo okufa ne magombe, baweereddwa obuyinza okusaanyaawo kimu kyakuna ku bantu b'oku nsi, kuyita mu njala n'ebirwadde n'ebisolo eby'omu nsiko. Ebisolo biridde bangi, emisota gisse bantu, ebisolo ne birya ku bantu, ebirwadde bikawumpuli bi COVID-3 alosa pressure cancer nga bitutte bantu. Bannange n'enjala efuuse enjala. Kakati awo omuntu wajja okuwandikira agambe nze sikyalina kyakola, nze bamale bagampa maaka. Mu Uganda wange towulirizanga lulimi olwo, tokkirizaganyanga na sitaani mu katemba ye yenna. Abantu nga tebakyalina mirembe. Tuli mu kubikulira sula ya mukaaga olunyiriri lwa 7. Tunuulira zino siiru zonna zaayogerwako. Nakugamba buli kyawandiikibwa kijja kutuukirira. Bayibuli yagamba mu Matayo sula ya 5 nti tewali wadde kyawandiikibwa kitajja kutuukirira, wadde full stop emu okutuuka nga munnaayi kituukiridde. Teri kiyinza kusangulwawo. Ate nakugamba dda nti Bayibuli tekola exaggeration oba tesudiya, wabula buli kyeyogerako kyakutuukirira kyaddala. Tunuulira abazannya nga bazannya, naye ng'emirembe ku nsi tewajja kubeera. Emirembe giri mu Yesu yekka, ye mulangira w'emirembe. Era gwatalina Yesu munnange nkukuutira omufune. Tunuulira muba muli awo abantu bajja ne beesulamu akatabanko ne babakuba bukubi amasasi. Omuntu mwe aba yakyawa omu najja n'abakuba mwenna. Okuttiŋŋana kujja kubeerawo, balittiŋŋana, mujja kuwulira tetumuli entalo dduka. Nemwe abalowooza mujja kufuna emirembe nga muwumuddemu, munaye temujja kufuna mirembe. Bateralisiti gye bali, entalo gye ziri, kwegamba abayaga bonna, kwegamba bitu si byangu. Ebyawandiikibwa byakutuukirira. Everything you see on this planet is a spirit. Bino byawandiikibwa dda mu kitabo ekyokubikulirwa. Mubiraba matemumanyi nti birina spiritual backup. Yokaana 16:2 Bayibuli egamba etya? Baganda bange, omuntu ajja kutuuka nga abatta naye ng'amanyi mbu kyakola akikolera Katonda. Oli n'alumba abalokole n'abasaanyaawo n'abatematema n'agamba nti Allahu Akbar, naye ng'amanyi nti Katonda amusanyukidde. Ne Pawulo bw'atyo wagamba nti nabikolanga nga mmanyi nti Katonda gwe nkolera gwe nzisaamu ekitiibwa, naye nagenda okumanya nti Katonda gwe nali mmanyi nti gwe mpeereza ate nali mmuwakanya. Omwana gw'endiga kyava asimulula siiru endala, siiru ey'okutaano we yagisimulula. Tunuulira emyoyo gy'abo baali battibwa ku lwa Kristo Yesu ne babeera nga bakaabirira waggulu nga bamugamba nti Mukama gaffe olituusaawo amazima gennyini, obutasalira nsi musango ku lw'omusaayi gwaffe gwe batta. Njagala wekkaanye. Kati mwe abattu abalokole abatukuvu bano baba bali mu maaso ga Katonda nga bakaaba nga bagamba Mukama gaffe osasule owolere eggwanga ku lw'okutta kw'abantu abo b'oku nsi kwe batutta. Bayibuli egamba etya nti naye baliweebwa olugoye olweru ne basangulwa amaziga gaabwe munnaaye. Mukama gaffe n'abagamba nti mugumiikirizeeko kubanga namba y'abaganda bammwe ekyaliyo ku nsi naye erina okubeegattako. Kitegeeza abalokole mumpulirize, tugume paka ku nkomerero, tetuggwamu maanyi ku lwa Yesu Kristo, tunywere tukkirize ekigambo kya Katonda. Newe kuba kuttibwa Mukama atumanyi, amanyi omuwendo gw'abo abajja okuttibwa ku lw'erinnya lye. Munnaaye kubikulira essula ya 6 olunyiriri lwa 9. Njagala wekkaanye. Saagala munnaaye obeere ng'otemya, saagala obeerenga munnaaye otemya. Bino byonna bye twogerako mu bitabo kyakubikulirwa. Babilooni, ekibuga ekimanyiddwa nnyo ng'obuseegu. Munnaaye mu mulembe guli ogw'edda baali baseegu bazibu, n'okutuusa leero bwe boogera ku Babilooni baba boogera ku buseegu. Kiringa okwogera ku Sodoma ne Gomula, baba boogera ku basiyazi. Babilooni obuseegu bwabwe n'obusinza bw'ebifaananyi bwanyiikiza nnyo Katonda. Njagala wekkaanye. Omwana gw'endiga kyava asimulula siiru ey'omukaaga. We yagisimulula ne wabeerawo okukankana kunene nnyo. Tunuulira musisi n'alyoka ayuuguumya. Kubikulira essula ya 6 olunyiriri lwa 12.
musisi n'alyoka ayuguma ne wabeerawo ebikankano bingi nnyo mu nsi. Kakati tunuulira mumba temubitegeera bivaawa naye nga Katonda yaba abimanyi. Tunuulira enjuba neerekera awo okwaka nefuuka ng'eridda tekyavaamu kitangaala. Bino byonna Katonda ajja kubikola, ebitannatuukirire Katonda ajja kubituukiriza. Enjuba neefuuka nga musaayi ng'efuuse mmyufu, anti Katonda yabirinako obuyinza, kyasalawo kyekyenkomeredde. Tunuulira baganda bange, ekimu ku munyenye ne zivugwa okuva mu ggulu. Njagala wekkaanye, njagala wekkaanye, njagala wekkaanye. Kakati emunyenye we zigwira ensi, emunyenye we zigwira ensi baganda bange, ate nga zo nnene enzibu, ate nga zo nnene enzibu. Kino kiyinza okukiikirira bamalayika. Tunuulira njagala wekkaanye. Mwe mbagamba mukkiriza omusajja Yesu Kristo mugano okubeera nga mutuusibwako bino byonna. Kakati bwe zituuka ku nsi, jjukira oba mu mwoyo oba mu buliwo, bwe zituuka ku nsi gwe kyoba omanyi ensi tesobola kusigaza mirembe. Bayibuli egamba etya nti obusungu bwa Katonda buli bikkulirwa okuva mu ggulu eri buli butete Katonda bwonna. Njagala nkugamba ekigambo ekyo nga bwe kyawandiikibwa mu kitabo ekyo Abaluumi essula esooka olunyiriri lwa 18. Njagala wekkaanye, njagala wekkaanye, ensi ejja kugwamu akatabanguko. Njagala wekkaanye munnayi. Tunuulira ensozi zirisiguukululwa, ensozi ziriva mu bifo byazo n'ebizinga. Katonda yaziteekayo alina obuyinza, asobola okubeera ng'abikyusa. Okukankana kujja kubeera kungi nnyo mu nsi. Muwulire zitsunami zonna, muwulidde ebikankanya bingi nnyo. Katonda yabyogerako dda nti bijja kubeerawo. N'ensozi ate okukankana nakutono nnyo kumuwaana kwa tsunami, wabula Katonda kyakankanya agamba nti ndinyeenya ensi n'eggulu wamu. Okunyenya kuno ajala kunyenya n'ensozi azinyeenyi azijje mu bifo byazo. Abantu nga badduka baagala beekweke, naye nga muganda wange nga weekweka ki, nga weekweka ki, nga weekweka ki? Katonda ng'anyenyeza ensi, Katonda ng'anyenyeza ensi. Njagala nkubuulire ekikugoba bwe kiba nga kikusinga emisinde, otewaanira ky'okudduka. Supiidi y'ekintu ekikugoba bwe kijja nga kijja supiidi, oba oddukirawa? Okunyenya kuno tugambe si kunyenyamu bunyenya, ajja kunyeenya ennyanja, anyenye ensi, anyenye n'eggulu. Agamba mu kitabo eky'okubikkulirwa bino ajja kubikola. Ate nga ne mu Ebbulaniya agamba nti wakyasigaddeyo omulundi gumu, nja kunyeenya ensi n'eggulu, nja kunyeenya ensi n'eggulu. Kakati mwe abakungu bammwe, abagagga bammwe abagamba bino bya kisiro ebyokulokoka bajja kubyerabirako. Ebisigadde binayi mujja kubiraba. Katonda wayogera bayogedde. Katonda ekigambo kye kyankomeredde nga n'ennyonyi tezikyalaba gye ziraga, zitomera butomezi. Anti tunulira njagala wekkaanye, njagala wekkaanye. Bino ebiwumbe bino bye mugamba musimanyi Statue of Liberty, baganda bange nga tebikyasobola kubayamba. Mwe abasinza b'ebifaananyi nga ne wetutunulira tekisobola kuyamba. Njagala wekkaanye. Abagagga abatono mwenna oba olyani nga tolina wosobola kuddukira, oba mu nsozi oba baganda bange nga ne woonoonya okwekweka tewakyalabika. Ngano abayagala okuddukira mu basement nga yasiguukuluddwayo dda, abazimba zigoddawuni mwenna, ne woddukira mu nnyonyi nga tewali mirembe wonna. Mwabagamba kasani n'ennyonyi yange, tulina ekyombo, anti taata gundi ye gundi ne gundi. Muganda wange ebyo biveeko, kkiriza Yesu olokoke. Njagala wekkaanye. Tunuulira obinoonye mubikugweko bikukweke mu busungu bw'omwana gw'endiga, naye munnange tunuulira nga tebisobola kukuyamba. Mu Isirayiri Katonda ajja kulondamu emitwalo 14,400. Abajjukira Isirayiri bantu bangi nnyo badde bamujeemera, naye munaye Katonda ajja kulondamu bantu emitwalo 14,400 mu bantu bonna abo nga balonzeemu. Njagala wekkaanye. Kakati munaye bulokole butwalenga okubeera serious. Saagala obeere ono mulokole asaaga gwe mulokole, ate nalokoka kkiriza olokoke. Njagala wekkaanye. Ensi tejja kuba na mirembe, emirembe nagamba dagire mu Yesu Kristo. Kakati kyava asumula siirwe endala. Njagala wekkaanye. Abatukuvu bonna ne bafukamira wansi okumussaamu ekitiibwa omusajja Yesu Kristo. Nakugamba dda nti oyo ye kabaka era ye Mukama. Kakati nabaloka abalaga siirwe endala. Njagala wekkaanye. Abantu ab'omu nsi ebintu nga bibasobedde. Mu ggulu abakadde 24 bonna ne bagwa wansi ku ttaka ne bafukamira okusinza omwana gw'endiga. Mu ggulu byonna ebiriyo bitendereza Yesu nti ye mwana wa Katonda. Tunuulira. Kakati siiro y'omusanvu yabikkulwa. Njagala wekkaanye. Ne wabeerawo akasiriikiriro mu ggulu dakiika nga oba kitundu nga kya ssaawa. Ate nakugamba dde olunaku lw'omu ggulu lumu lutwala emyaka 10 egy'oku nsi. Kati kitegeeza olusiriikiriro luno luyinza okuba kusiriikirira emyaka nga 5. Njagala wekkaanye.
kakati kyava balagabo scroll ekiwandikiddwamu ne bamuwa ekitiibwa. Jjukira yeke yasobola okugibikula. Omwana gw'endiga omusajja Yesu Kristo, njagala wekkaanyize ddala. Tuli mu kitabo eky'okubikkulirwa, agamba nti I am ekyo kyendi. Njagala wekkaanye Luka 21. Tunulira bino nga bitandise okubeerawo munnaye. Mutunule era mulabe nti enkomerero ejja kuba esembedde ng'era eri kumpi. Abatukuvu bagenda mu maaso n'okusaba, era bwe basaba saala yaabwe neyambuka waggulu eri Katonda. Njagala wekkaanye. Kati abantu b'omu nsi basigala tebamanyi kigenda mu maaso. Jjukira Bayibuli egamba nti balina amaaso naye tebalaba. Amaaso ge balina tegasobola kulaba bino eby'omwoyo, balaba bya kungulu byokka. Njagala wekkaanye nnyo. Tunuulira. Tunuulira. Akatabanguko kanene nnyo, akatabanguko si katono nnyo ggwe. Baganda bange, mwana gw'endiga yalina obuyinza eri ebintu byonna biri wansi w'omukono gwe, biri wansi w'obuyinza bwe. Tunulira, tuze ku trumpets omusanvu ezifuuyibwa. Njagala wekkaanye. Kakati ne bafuuwa trumpets. Tuli mu kitabo eky'okubikkulirwa sura ya 8. Njagala wekkaanye. Ensi tejja kuba na mirembe, kyensigala mbagamba. Abagaana okulokoka mwenna munaye temujja kuba na mirembe. Kale kyenva mbakuutira mukkirize Yesu mulokoke. Bino ebikankano byonna byakujja, naye zikusanze we bijja nga tolina Yesu, kubanga ate ojja kufiirwa obulamu bwo ku nsi, ate ofiirwe n'omwoyo gwo ogende mu Geyeena. Njagala nkugambe ntyo kyokka ate gw'alina Yesu bino tebijja kukankanya. Newe olibanga ofudde, Yesu agamba nti oliba mulamu. Era nyweza Yesu, nyweza kyewaweebwa. Akati njagala munnaye mutegeere ababalaata babasaaga nti enkomerero esembedde, tetukyalina budde bwonna, tewakyali kadde. Tambulanga munnaye omanyi nti tulina budde. Tambulanga omanyi nti omwana gw'endiga akomawo ssaawa yonna, dakiika yonna, katikitiki konna. Munnaye tunuulira. Ab'emisinde balidduka, ab'amaanyi baligezaako, naye nga tebalina kye basobola kukola, kubanga omuyinza w'ebintu byonna, Katonda w'eggulu n'ensi, nga kyasazeewo yaba asazeewo, nga kyayogedde yaba ayogedde. Tunuulira. Ensi ng'egudde mu katabanguko. Omuyaga ogutategeerekeka gw'otamanyi oba guvuddewa nga gukka ku nsi. Njagala nkugambe ntyo. Tunuulira. Abantu b'ensi nga tebategeera bino bye biki. Ekire nga kikka ne kisembera bulungi nnyo, obusungu bwa Katonda obulabe. Njagala wekkaanye. Tunuulira. Nga eggulu libwatuka terirekera. Nga terirekera awo. Njagala nkubuulire. Tunuulira. Njagala wekkaanye. Abantu bajja kulaba ebikankano bingi nnyo, ng'ekire kisembera bulungi nnyo, ne woba n'emisinde mingi nnyo ng'ogezaako otya okudduka naye ng'okomawa. Tunuulira. Ebikankano bijja kuba by'amaanyi nnyo, nga tolina gy'oddukira mazima, nga tewali kubeerwa. Njagala nkubuulire ebigambo bino. Ekire laba we kisembera, ne kisembera obusungu bwa Katonda bulabibwe bulungi nnyo. Ekire ne kisemberera ensi, okukankana ne kukankana nga kwa waggulu nnyo. Taata aliwo abirengera ne muwala we. Ate nga omwana wane wakubuuza tolina ansa. Katonda asembezezza ebire ku nsi. Tunuulira. Kakkana muwala, tewali buzibu. Taata njagala kuyingira munda. Kakkana. Taata tuyingire munda naawe. Kale guyingira. Bayibuli egamba nti Katonda ajja kukwatula n'eggulu libwatuke. Ekiki? Bannaayi, taata abadde yafudde muzira agenza okulaba. Mana ebiseesa. Taata nedda tebiseesa. Tiki kyolaba. Taata leka naawe. Lado etabuse okukakana ko. Mwana wange jangu. Omuzadde atuuka n'okwerabira omwana gwe. Bino si byangu. Yesiga taata we, yesiga maama wo. Etabuse. Bijja kuba bulungi. Taata tufulume wakiri enju. Gekakkana. Manye tenemerako ejja kukendera. Nedda eremeddeko. Eno si ya bulijjo. Mbute kuba mirundi ebiri mu kifo kimu. Ekyakuba mwe enekedde ekyakuba eremeddeko. Lwaki nga terekera taata?
eno si ya bulijjo newoolya kavaali newoolya kava mmwe Katonda ajja kukankanya ensi yabagamba dda ajja kugikankanya. Tunuulira abagaana okulokoka kati erekedde taata takyalina ansa adamanyi byebino ebya bulijjo. Abantu b'oku nsi mujja kuweewuunya nnyo. Katonda agamba ajja kubikola. Obwengula bujja kugwamu ebitali bya bulijjo. Ensi Katonda ye yagyetondera yagirinako obuyinza. Tunuulira Katonda asize eggulu asize ebire ajja kubalumbisa n'amagye g'omu ggulu gwe akagombe ne kavuga njagala wekkaanye baganda bange akagombe bwe kavuga ensi neegwamu akatabanguko. Munyenyezi munezibwa ku nsi njagala wekkaanye ensi neegwamu omuliro kitundu ekyoku nsi ne kyaka omuliro. Baganda bange tuli mu kubikkulira essula ya 8 njagala wekkaanye. Katonda agamba ng'agenda kutonyesa enkuba naye nga this time enkuba eno y'amayinja. Enkuba eno nga y'amayinja ge gatonya ate nga amayinja gabalibwamu at least ekiro nga 10 amayinja kibaseemu ng'enkuba etonya amayinja nga wegakukuba ani asigala? Baganda bange amayinja gatonya kuva mu ggulu ate waliwo aganene galyoke gakuba amabaati gakube abantu b'oku nsi. Kakati tunuulira n'omuliro nga gugenda kutonya kuva mu ggulu. Katonda agamba ajja kutonyesa n'omuliro. Ab'oku nsi bannaye bajja kugamba kikino biki ebyo nga negwo bimubuuza naye gwobibuuza tabitegeera byebiki. Tunuulira nabagamba dda obusungu bwa Katonda buli bikkulira okuva mu ggulu eri buli butera Katonda bwonna obutatya Katonda bwonna bujja kulagibwa obusungu bwa Katonda. Baganda bange bino bijja kulabibwa kyekyo bannayigulira sawundi tategerekeka. Wulira ensi erumiddwa baganda bange ensi erumiddwa. Bannaye abamu Pentagoni bagamba kikino kyetutategeera. Bannaye si alien zino si ezirumbye. Bannaye kikino baganda bange ogezaako okuwuna emiwawo ng'oddukirawa. Ensi erumiddwa abenyumiriza mu bizimbe byammwe abenyumiriza mu ssente zammwe. Baganda bange abenyumiriza mu motoka zammwe. Ensi egudde ku bizibu baganda bange. Abaagana okulokoka abaagana okusembeza Yesu Kristo kakati ne bw'obanga gwasinga okudduka ne bw'obanga gwasinga emisinde. Baganda bange ono Naggaga agamba sikitegeera. Naggaga agamba sikitegeera. Oddukira wange oddawa akati otyonde eggulu n'ensi onsaasire. Tunuulira ebizimbe nga bigwayo. Abaagana okubukiriza batalisa okugamba mbu yatonda eggulu n'ensi tunsaasira. Abaagana okulokoka nga batalisa okutegeera mbu ebizimbe tebirokola. Baganda bange ng'oddukira wa Katonda ajja kuzingako ensi nze kye mbagamba. Yakisuubiza dda kino nti ajja kukikola kubanga obusungu bwe buli bikkulirwa eri buli butatya Katonda bwonna. Tunuulira abaana bagumira ku bazadde baabwe naye ng'omuzadde tanaguma gwe Katonda biri bulungi oli bulungi oli fayini ojja kuba bulungi naye nga omuzadde agumya bugumya omwana atidde. Taata ate kiri kyendaba ekiriwa taata n'alyoka atunulayo nga bannaye kyalengera si kya bulijjo. Baganda bange asoma mwategeere. Bayibuli kyeva egamba nti musobola okumanya ebiseera bino nti kati enkuba enaatonnya naye muyinza mutya obutamanya ebiseera bya nkomerero. Lengera Katonda asitraikinze ensi. Katonda akoze ataaka ku nsi oli obujeemu bwabwe olw'obutagaana kulokoka. Baganda bange naye nga lwaki omuntu yandijeemedde Katonda? Abakyala n'abaami mwebale kuva mu buliri bwammwe kujja wano kutuula kubanga temukola kitegerekeka. Tunuulira
babayise immediate response task force njagala wekkaanye. Pulezidenti yamusindise okukulembera akabinja kano okutegeeza ensi ekigenda mu maaso okunoonyereza akatabo kakagudde mu nsi kavuddewa. Tunuulira anti agamba n'ababriefings dda ku information yene egenda mu maaso. Naye kye bamanya tweraliikiridde dda buli tracking network yaffe yonna y'ekyanze tetutegeera bino bivuddewa. Tunuulira baganda bange kakati ebintu bye batabuseeko ne mu media ebintu bibeerawo bitandise okubeera offline obanga satellite tezikyabiraba. Njagala wekkaanye tebikyasobola kubeera na tract bigwa bugwi bikuba ebisowaani byabwe. Njagala wekkaanye information tebakyasobola kujja accessinga okuwa abantu updates. Njagala wekkaanye nagamba dda Katonda yalina obuyinza obwenkomeredde ku bintu ebituukawo. He has the final say. Ye Katonda eyatonda byonna, ye Katonda atalemererwa. Nagamba dda gwagaana okulokoka nkulabula abitwala nti byakusaaga munnaye tubijjeemu okusaaga. Njagala wekkaanye omuliro nga gukutte ebibira nga bijja bikwata omuliro temumanyi omuliro guba gwavuddewa. Kyawandiikibwa nti malayika oyo ajja kujjawo emirembe gy'okusinga n'awamu akumawo obukumi muliro. Ebibira mu Australia bikwata omuliro, mu South America ebibira bya pine bibadde bikwata nnyo omuliro, naye nga temumanyi byava ku ki. Kyawandiikibwa kyo kijja kutuukirira. Malayika waalifuuwa ekkondeere. Njagala wekkaanye bino nga bagamba bino bisukka ku bya bulijjo. Abafa nga bafa, abaziikibwa nga baziikibwa, kakati ng'omuntu yeegomba afudde. Njagala wekkaanye naye nga kyava ku kikino bantu kujeemera Katonda, bantu kujeemera Katonda. Bayibuli egamba nti obujeemu buliyinga obungi era okwagala kw'abangi kuliwola. Njagala wekkaanye omuliro nga gutonya kuva mu ggulu ne gukwatira ddala ate nga tolina ngeri eguziyiza. Ebibira nga bikwata omuliro. Akagombe akalala nga kavuga ate bwe kavuga kawulirwa buli muntu yenna n'akawulira. Njagala wekkaanye waliwo n'akawulira kamuyisa bubi. Kakati abantu baagala kulwana. Ekkuto kyetaaga munnange eddoboozi eyo livaawa? Oyo ye Katonda yagamba dda munaaye aliriwa ekiruyi kye ku nsi. Eggulu lijja kubwatuka erinnya lye. Ye Katonda omutukuvu ow'amaanyi agamba abagwagwa ajja kubasaanyaawo. Tunuulira obusungu bwe bulabibwe ku nsi. Ono baamukubirawo essasi akyawa bino. Kakkana sajja akyawa Katonda. Lindamu naawe teri kudamu kuba masasi wano bannange. Eddoboozi eryo litegeeza ki? Sibitegeera otidde gwe atamanyi byawandiikibwa. Ono munnaye teyasomako kitabo kyakubikulira essula ya 8. Ali wano towulira ddoboozi ly'akagombe. Tunuulira batidde abeeyitanga abamanyi bakawuboyi nevaddayi nefavunda batya. Eddoboozi ly'akagombe ne livuga ate libwatuka nnyo n'amatu lyagala kugakutulamu. Bannange Bayibuli egamba nti bwe likankanira erinnya lye. Tunuulira akagombe akalala ne kavuga. Njagala okiwulire. Ensi n'amazzi ne gafuukibwa musaayi. Katonda aligafuula musaayi. Ebiri mu mazzi bingi nnyo ne bifa. Njagala wekkaanye tuli mu kitabo eky'okubikulira munnaye essula ya 8 olunyiriri nalwo lwa 8. Obwengola mu bulengera n'amazzi agali wansi w'ensi gajja kubeera nga munnange gafuulibwa musaayi. Katonda yagalinako obuyinza. Tunuulira abantu b'oku nsi bajja kwekkaanya ebintu byetalabangako. Kyoba omanya ng'otuula n'otunula bulungi nnyo n'obirengera nga bibeerawo naye nga tolina maanyi galwanyisa, tolina gawakanya, naawe ng'omuntu nga tolina kyakukola. Tunuulira wekkaanye nnyo baganda bange. Kakati tunuulira malayika n'asindikibwa mu nnyanja
ennyanja nekubwa, amazzi ne gafuulibwa musaayi, ebintu ne bitabuka, obukaawu ne bujja ku nsi. Njagala wekkaanye. Bano bagamba tulina we tuddukira twenyweze bwenyweza, naye nga wenyweza ki? Wenyweza ki? Gwe abaala ba deliveration bino twabiraba dda. Odduka ki ekikugoba bwe kibanga kikusinza emisinde, nga kikusinga emisinde oddukirawa? Akugoba nga akusinga emisinde oddukirawa? Zino zi statue of liberty tezirina kye zigasa baganda bange. Amazzi we gatumbira okusinga ne skyscraper. Bannaye ki ekiba kisigadde? Gamaanyi gamenya n'olutindo, gasuula n'amayumba. Katonda alina amaanyi. Baganda bange, nakugamba ensi eri mu buyinza bwa Katonda. Ajja kugizingako nga woozingako omukeeka gwo. Simanyi mu Hollywood beach zonna zemwewanyisa. Baganda bange, tunuulira kakati odduka ki? Gana amaato n'emmeeri ebibawaanawaana abikwata n'abisindika. Ensi erumiddwa. Tunuulira. Agaana okulokoka. Tunuulira. Ekikugoba bwe kiba kikusinga emisindo tawaanira ky'okudduka. Ebyo bijja kulabwa ate mu nsi ezimu byalabiddwa dda. Akagomba akalala ne kavuga akookusatu. Tunuulira, njagala wekkaanye. Ate Katonda n'asindika era malayika omulala ebanyimunyenye endala neegwa mu migga. Kimu kyakusatu ku egyo ne water bodies. Njagala wekkaanye. Katonda alonkinga ataakaye bikira zibijja mu nsi ya mwoyo. Mwaba okusi mulaba bulabi impact. Aya emigga giguddemu malayika endala oba malayika ebiseera bisinga ekiikirira munyenye. Esita baganda bange ab'oku nsi tebamanyi ebintu bino bivaawa. Beekanga bwekansinga ebintu by'amaanyi ebibeerawo. Laba malayika waabimbisa amazzi n'alaga obusungu bwa Katonda n'asooka ajankalanyamu awo ebintu. Obusungu bwa Katonda bulabibwe bulungi nnyo. Kakati mbu abantu ne badduka, mbu ne badduka. Agamba mbu ani ayinza okudduka obusungu bwa Katonda? Katonda bw'ate waakibuuza, ayinza okudduka obusungu bwe y'ani? Mbu ne badduka. Abalala ne basigala mu mayumba gaabwe, abalala bazimba zigodawuni. Munnaye buligi bazizimba nywevu nzibu, bateekawo obuwumbi n'obuwumbi awo. Naye kye bataamanya nti Katonda ng'anyiize, teri kiyinza kumulemesa kukola kyagenda kukola, teri ayinza kumuwakanya. Zino buligi zammwe zino azimenyaamenya. Gano maanyi si energy, it is power. Jukira nagamba da Katonda akozesa power si energy. Zino emmeeri ze muzigamba wano mbu mujja kugenda mwekwekeeyo, akulaga nti agimemetula. Njagala wekkaanye. Abaagana okulokoka bonna abaddu ba Allah ne bagamba mazima Katonda ye alina obuyinza. Ng'oddukira wa? Oneekweka wa? Ye gwe agaana okulokoka oli mwana waani? Baganda bange, Bayibuli egamba mu Zabbuli 24 nti ensi ya Mukama n'okujjula kwayo. Bino byonna Katonda ye yabitonda era yabirinako obuyinza. Njagala wekkaanye eby'omu nnyanja nga byo tebikyalina bulamu, bifa bufi. Njagala wekkaanye. Teri alidduka busungu bwa Katonda, teri oyinza kwekweka. Mu Thailand yonna baleze ku bintu ebikankana weebiti. Amazzi nga gafuulibwa musaayi. Kakati onaanywa ki? Enkuba ng'etonnya naye ng'enkuba etonnya musaayi. Musaayi nga gwe gutonnya. Abantu balabye ku bintu weebiti mmwe. Njagala wekkaanye. Ogenda okusena amazzi ne gafuuka musaayi nga naye okoolaba. Bino baabikwatako mu waliwo ekitundu mu Thailand ekyafuukamu omusaayi. Amazzi gayo gafuuka musaayi. Kati Katonda gaba yakikolako mu Thailand, gw'oli mwana waani? Bino Katonda azaabikola. Bannaaye, beewuunya lwaki amazzi gafuuka musaayi. Ne balina ansa. Naye nga kyawandiikwa dda mu kitabo eky'okubikulirwa sula ya 8 olunyiriri lwa 8. Abantu nga tebabitegeera, sigino ne sawundi zaabuze dda, naye tuwaka tezikyalabika. Satellite tekyabayamba. Tunuulira, waliwo akatundu akamu abantu baamu bo baalokoka. Njagala wekkaanye. Naye akatundu bwo tewabangako buzibu, omusana go gwaka ate awalala balaba nzikiza njereere.
abali wano bo balokole. Akatundu kano abalokole bakazingako. Waliwo malayika wa Katonda abakuuma kubira Katonda mu ngalo. Ffe nakugamba dda Katonda watakuuma kibuga abakuumi bakuumira bwereere. Kati abo babalimba tujja kubaga emirembe n'obutebenkevu. Mugaane Yesu, mufune Maaka, mubeere seefu. Babalimba, emirembe giri mu Yesu. Tunuulira, tewali yafudde mu katundu ka wano. Akatundu Yesu ke yeekuumira ye mwennyini. Abawano kali mu kateberezebwa ye mu Texas. Ensi ne weerigwamu okatabango kubo balisigala bali seefu. Kakati ne bali bagamba nti omulokozi ali wano ali wali. Bannaayo temugendangayo. Bayibuli ekyogerako mu Matayo 24:23 paka 26. Bali bagamba nti omulokozi ali wano ali wali naye temujjanga temukkirizanga. Mu Kristo yuli bantu bangi bazze ne beeyita ba Kristo naye munnaayi babadde balimba. Waliwo omulala gwe bayita Nabbi Dawudi atwalira ddala ekitiibwa kya Katonda abantu nga balinga abasinza ye. Abali mu bintu ebyo mu Nabbi Dawudi mubiviiremu ddala. Abantu ne basinza mu Nabbi Dawudi okumanya nsi wa Katonda n'atwalira ddala ekitiibwa kya Katonda. Eyo mubiveemu. Ekitiibwa kyonna kirina kuddira Yesu. Abasiraamu basaaleko Allah nga munnayi takyawulira. Nga ne Allah waabwe gwe basinza tasobola kubayamba. Abakatoliki ne bagamba tudduke ne Vatican tubisaba naye Bikira Maria takyatuyamba. Nakugamba dda nti Yesu yekka. Bayibuli ekyogerako mu Timoseewo ekisooka essula ya 3. Tunuulira. Akagombe akakono ne kavuga. Enjuba neekubwa n'omwezi ne gukubwa. Kimu kya 3 ekyenjuba ne kibanga munayi tekikyalabika. Ng'enjuba eyakako kitundutundu. Njagala wekkaanyi. N'emunyenye ne zikubwa ne zisulibwa kuno ku nsi. Nakugambira Timoseewo ekisooka essula ya 2 munayi. Bayibuli egamba nti Katonda ayagala abantu bonna okulokoka n'okutegeera ddala amazima. Era waliwo omusajja omu Yesu Kristo atabaganya abantu ne Katonda so si Maliya munayi. Njagala okitegeere. Kakati enjuba ejja kubanga ng'ekoma paka ssaawa 8 ogw'emisana obudde ne buziba. Ate ssaawa 8 ez'okumakya ng'obudde bukedde. Bayibuli egamba nti Katonda kino yakikola olw'okukendeezaako ennaku ezo. Kubanga singa tezakendeezebwako teri yandisimatuse. Nga bwe kyandikibwa mu Matayo 24 munnange. Ennaku nga Katonda azisamalayizinga. Ssaawa 8 ez'emisana ng'obudde buziba. Ssaawa 8 ez'okumakya ng'obudde bubeera bukedde. Njagala wekkaanyi. In other words, olunaku lubeerenga lwa ssaawa 16 nga bwe mubala aba 24 hours. Katonda ng'alukendeezezzaako. Information block out nga temukyasobola kufuna information kuva ku planet ndala kuva mu kitundu kirala. Kati nga akatundu koolimu kokkaako gw'owuliza simanyi 5G za network eza naleero nga tekikyasobola kubayamba. Njagala wekkaanyi. Bino byonna ebikankano Katonda ajja kubikola. Katonda ajja kubikolera ddala. Tewali kijja kuzigiza busungu bwe. Tewali kijja kumulemesa. Enjuba ejja kutandika okubanga eva mu gyegwira. Ebuvanjuba bugya kufuuka ebugwanjuba. Ate obuvenjuba bufuuka ebugwanjuba. Ebyo Katonda agamba ajja kubikola. Tunuulira. Akagombe akalala ne kavuga. Emu ku munyenye zaali zaagwa okuva ku nsi munayi neweebwa obuyinza okuggula obunywa obutakoma. Jjukira tutegeeza munyenye zino eza bulijjo. Bamalayika munayi ze munyenye. Munyenye ezaagwa ye malayika ne Sitaani ne bamalayika be. Tunuulira. Tulengera Alumadi asindikibwa wansi w'ensi eyo okugenda okufunayo amaanyi. Obunywa obutakoma bwebwo ye geeti oba ye geeti egendayo. Alumadi bamutwala. Bakulembeze bangi nnyo, banaddiini bangi nnyo bagenda eyo ne bajjayo amaanyi. Naye munnaye enkukuutira ebintu ebyo temubigendangamu. Njagala mbabuulire. Nakka wansi w'ensi basereebu bammwe bangi nnyo abayimbi bammwe gye bagenda bayimba ennyimba ezitali za gospel. N'abazannyi ba firimu, abasambi b'omupiira, aba wrestling bonna gye bajjeeyo amaanyi. Kaakati tunengera Antichrist, Alumadi akomyewo ku nsi mu ffeeza empya. Tunuulira. Bw'amaaso ge gaayakayakana nga njuba. Omwana ow'okuzikirira ayogerwako mu Bathessalonike 2.
essula ey'okubiri agenda kujja aggula olutalo ku batukuvu yeeyite Katonda. Njagala wekkaanye, saagala obeere nga bino tobitegeera. ajje mu yeekaalu ya Katonda yerangirire nga Katonda. Saagala obeere nga atasoma ku Bathesalonika ekyokubiri ssula ya 2. Kakati mwena muli mu makanisa gammwe naffe tuli balokole naye oyo golowooza nti gwe muweereza nga Katonda si ye Katonda yoono ne yeesimba nga Katonda. Ensi yonna nebanga ewuliriza ye. Ono omukyala akikkirira Yezeberi oli omukyala omwenzi. Ekitabo ekyokubikirirwa ayogerwako amugamba kuwoolera mwe waliwo ababayeekera agamba lutalo. Mwe balina abayeekera abo be balokole babasindikira omuliro babasindikira ebikompola kati babagulako olutalo mwe baagala kuwoolera. Tunuulira naye ng'ensi egudde mu katyabaga k'amaanyi nnyo. Egudde mu katyabaga k'amaanyi nnyo. Yerusaalemi kifuke nga kyakudduka. Tunuulira ono Setaani n'omukyalo ono munaaye omwenzi Yezeberi ayogerwako mu kitabo ekyokubikulirwa. Katonda amukyawa. Bakuutira Alumadi mbwaga kubeera nga Katonda. Ne batujjukiza Setaani we yagamba nti ajja kumuwa n'ekisumuluzo eky'emagombe. Bayibuli egamba nti munaye yaweebwa ekisumuluzo ky'emagombe. Tunuulira nakugamba edda abakulembeze bangi nnyo gye bakkire ne bajja amaanyi. Tunuulira Setaani n'abawa amaanyi Michael Jackson bonna bayimbi bamwe bonna be muwaana. Era nkukuutira gwawuliriza music atali wa gospel muveeko. Abawuliriza bayimbi bamwe simanyi Palaso Radio baani bonna abo bebekulu muleke music oyo mbagambye mujja kuzikirira muzikiriza myoyo gyammwe. Mwalaba firimu z'obuseegu zonna muziveeko. Firimu zonna ezitali za gospel muzireke mudde mu kuweereza Katonda omulamu. Kyava aweebwa amaanyi n'obuyinza okusaanyawo abatukuvu ba Katonda n'abagulako olutalo okubayigganya n'okubatta Antichrist. Bayibuli egamba nti ebiseera biri waaliwo ekyali kimulobera naye ekirobera kijja kuvaawo. Bayibuli nga weekyogera mu Bakolisa ekyokubiri ne mu Bathesalonika ekyokubiri. Njagala wekkaanye tugenze mu kubikulira ssula ya 11. Abajulizi ababiri Katonda bajja okusindika ku nsi okuzza emirembe n'okutumanyisa enjiri ya Kristo mu kaseera nga Setaani yalimbalimba ensi yeeyita mulokozi era ng'abantu bangi bamanyi nti ye mulokozi. Naye omubi Setaani okuyita mu Antichrist ajja kubayigganya era abatte. Ensi ejaguze egambye nti katulina emirembe kano ke bafudde babadde batumazeeko emirembe. Tunuulira babajja gamba tulina emirembe twagala mirembe na butebenkevu naye okusaanawo ne kubajjira. Bayibuli bwetyo bwegamba. Njagala wekkaanye bino nnyo kugambye tebikwekeddwa zino nnyonyi muwaanawaana. Tunuulira abakola mu nnyonyi nga bibatabuseeko lada z'ekyanze. Ennyonyi tokyasobola gikontrolinga kati nga ne pilot nejjadda talamanyiiyo. Mwe abasinza paapa mmwe abagamba mupaapa musajja wa Katonda munaaye bapaapa bava eri magombe. Olaba wagamba nti munaaye n'okufumba obw'obuseegu bugende mu maaso. Paapa nga yalagira Papa Francis yagamba mbu abasajja babakkirize nabo babagatte. Abasajja n'abasajja babagattenga. Mwe Abakatoliki mwe nambakuutira muve mu bintu ebyo. Paapa tebava eri Katonda bava magombe. Papa Francis yagambye wano juzi mwe amukyala n'omukyala bonna Katonda yabatonda babaleke babagatte baagala obufumbo n'omusajja babagatte. Muve mu bintu ebyo muve mu madiini ago mukkirize mulokoke. Yesu yekka yatajja kugamba bintu ebityo kuba yabakyawa. Tunuulya tujja ewansi mu emagombe eri obunyi obutakoma. Setaani gy'alisibibwa n'enjegere. Njagala wekkaanye kakati mwenna abagaana okulokoka saagala mubeera kitundu ku mugabo gwa Setaani. Si mirembe tolowooza nti Setaani ajja kubeera eyo ng'ali kweyagala anywa kacyayi. Nedda. Obutatya Katonda bwonna Katonda ali buwa empeera ebugwanira.
nga bwe kyawandiikibwa nti obusungu bwa Katonda buli bikkulirwa okuva mu ggulu. Abadoni oba Apoliyoni, malayika ow'ekizikiza, ttaanu wa Sitaani. Bayibuli egamba yalina ekisumuluzo ky'obunnya obutakoma kirimuweebwa okusimulula ebiva emagombe eyo. Njagala wekkaanye nti era we yaggulawo obunnya obutakoma ne wavaawo emizimu ne givaayo naye zajjanga mu ngeri ya lokasi oba mayanzi. Zaali nnyingi nnyo, omukka ne gukwata n'okukwata oba ekizikiza ne kikwata ku lw'obungi bwazo. Kubikkulira essula ya 9 tunuulira. Sitaani baganda bange alimbirimbye bantu bangi nnyo okubajja ku Katonda, okubalemesa okukkiriza Katonda, okubalemesa okukkiriza Katonda. Naye mbagamba bineeno, saagala mubeere kitundutundu kwaba abantu Sitaani basiruwaza, kuba Katonda wayogera ekigambo akituukiriza. Jjukira si mwana wa muto okwejjusa oba okulemererwa okutuukiriza kyayogedde. Lengera ekika ky'omuliro, lengera ekika ky'omuliro. Kuno si kusudiya, bino si bigambo. Ono si mboozi ya Arsenal na Man U, bino si bya Bobi Wine na Museveni, bino si ki, wabula bya ddala bulamu butaggwaawo. Ensi ezimu zibirezeeko. Tunuulira zino we zajja, envunyu zino we ne zirumba ensi nga ziweereddwa amaanyi okuluma ab'okusi ng'enjaba ez'obusagwa. Tunuulira naye nga zigambiddwa tezikosa muddo wadde ekintu kyonna ekyakiragala, era nga ne zigambiddwa tezirumya abatukuvu ba Katonda abalina siiru ya Katonda mu bwenyi bwabwe. Ne ziweebwa amaanyi okutta n'okutulugunya bonna abaalina maaka ya Sitaani okumala emyezi 5. Gwe era kuno okutulugunyizibwa kwali kw'amaanyi nnyo. Abantu munnaye balyegomba okufa mu biseera ebyo, naye ng'okufa tekukyabakkiriza kubadduka buddusi. Sitaani nakugamba dda talina kyafiirwa mu kutulugunya n'abantu be. Abantu bagamba kana akatyabaga k'amaanyi nnyo, tetukitegeera. Tunuulira ensi n'abamawulire bagamba tetumanyi kigenda mu maaso. Nnaku 3 n'endala nakugambye dda ziruma. Tunuulira akagombe ak'omukaaga ne kavuga, tuli mu kubikkulirwa munnange. Tunuulira agamba ne mpulira eddoboozi, tunuulira eriva munnaaye muhooni zennya eziri ku yeekaalu ya Katonda. Njagala wekkaanye, waliwo bamalayika 4 abaali bategekerwa akaseera n'akadde ne baweebwa amaanyi n'obuyinza okulumba n'okutta 1/3 ku bantu abali ku nsi, era ng'eggye lyabwe liri obukadde 200,000. Obukadde 200,000. Kati Antichrist kyagenda okujja n'amaanyi ago, bamalayika bali ne bateebwa. Tunuulira balumbagana abatukuvu ne batta abantu b'oku nsi. Lengera eggye ly'amaanyi. Jjukira lino eggye lijja mu nsi ya mwoyo. Eryo eggye liri mu nsi ya mwoyo toliraba n'amaaso go. Bw'olabira awo mbw ate omuyaga gwakutte, ate abantu baafudde, ate ennyonyi yatomedde bali, ekizimbe kyagudde, nga tomanyi nti waliwo eggye ery'ekizikiza eririkola omulimu bwe gutyo okusaanyaawo abantu b'oku nsi. Njagala wekkaanye, sanduuke y'endagaano baagala kugizzaawo. Tunuulira, njagala wekkaanye, abantu nga tebakyategeera ensi gye balimu yeetambula etya. Mu kaseera nga mu Isirayiri baali baagaana obulokozi, kati nga babagamba munayimukkirize mulokoke. Enjiri eno ey'obwakabaka ejja kubuulirwa ensi zonna paka enkomerero eryoke etuuke. Teri muntu ajja kutugamba mbu nze saawulirako kulokoka, saabitegeera, kutaliyo ayinza kutugamba ekyo. Njagala wekkaanye nnyo. Ono Sitaani n'ababaka be bonna baakuzikirira. Njagala nkubuulire, amagye agava wansi amagombe gaalumba ensi nga mayitirivu nnyo. Akagombe ak'omusanvu ne kavuga munnange. Njagala otunuulire nga bagamba nti kakati obwakabaka bw'oku nsi bufuuse nga obwakabaka waffe Yesu Kristo. Njagala wekkaanye, era ajja kufuga emirembe n'emirembe. Njagala wekkaanye nnyo. Saagala obeere ng'otemya. Tunuulira, tudda ku bulabalama bw'ennyanja. Nti agamba nze Alpha era Omega, asooka
and the last. Era asembayo. Tunuulira. The beginning entandikwa and the end. Era enkomerero. Tunuulira. I've been expecting death to come. Tunuulira Mukama waffe Yesu bambi alabikira Yokaana okumulaga bino byonna tejja kuddamu kukaaba Or crying. wadde okulumwa munnange Or pain. newankubadde obulumi I wadde am making everything new. kubanga buli kimu kati nkifuula kijja. Yes, N'amugamba ye I am coming soon. nkomawo mangu n'empeera yange eri buli muntu okusinziira ku bikolwa bye ku bikulirwa 2:12. God's people. Ekisa kya Mukama waffe kibeere nammwe mwenna n'eri abantu be bonna munnange. Koona amiina nange bwente bwe ngamba nti amiina. Bino tebijja kulema kubaawo munnange, tebijja kulema kubaawo. Ebyasuubizibwa ebyayogerwa byakutuukirira anti obusungu bwa Katonda buli bikulirwa. Amakungula amangi ennyo gajja kulabisibwa. Waliwo omukyala eyalabika ng'ayambaziddwa engoye enjeru. Tunuulira ababuusabuusa balabire ku kabonero kano nti waliwo akabonero ak'amaanyi akalabibwa. Tugenze mu kubikulira essula ya 12. Omukyala ng'ayambaziddwa enjuba yatonnya ku nsi kuno. Omukyala ono akiikirira Maliyamu, njagala wekkaanye. Njagala wekkaanye nnyo. Kaakati munnange ono akiikirira Maliyamu munnange, omukyala yazaala Yesu Kristo. Ate abalala bakoze ensobi bagenda mu maaso n'okusinza oyo ng'alinga ye Katonda obanga ng'alinga omulokozi. Ekyo kikyamu. Omukyala ono yabeera olubuto nga teyemaze kwegatta na musajja. Njagala wekkaanye ng'ali lubuto lw'omwana ono omuto n'alumwa okuzaala ng'omulala yenna. N'akabonero akalala ne kalabisibwa kuva mu bwengula, ogusota oba gu dragoni ne gumulumba n'emitwe gyagwo 10. Kikira bakabaka ab'enjawulo baagezako okwagala okutta Yesu. Tunuulira. Njagala wekkaanye. Nga gulinga okugamba omukyala nti zaala akaana ako nze enkatte, zaala omwana amutte. Kikiikirira Kerudi we yayagala okutta omwana Yesu nga yakazaalibwa. Sitaani yayitiramu oyo. Baamubuuza ebibuuzo naye ng'omwana alina amagezi mangi nnyo. Baamubuuza nti Erisa aliwe yatwalibwa mu ggulu? Nagamba si Erisa, eri anti munayi kigambibwa nti Enoka naye yatwalibwa mu ggulu nga talabye ku kufa. Ate Mulwate Katonda yamenya endagaano gye yakola ne Dawudi. Kola kino tya kituufu kubanga ne Katonda naye mubazi muweesi. Katonda amubaza atya? Bamubuuza ekibuuzo tubuulire. Okimanyi nga ye yagamba Nuhu ebipima byaba akola mu eryato? Mubazi yekka yayinza okukola ekyo? Muweesi. Tunuulira. Okimanyi nga ne yeekaalu yagipima n'apima obuwanvu n'obunene bwayo? Muweesa yekka yayinza okukola ekyo? Tunuulira. Temanyi ng'agamba nze mubumbi era ye mubumbi? Omwana yabayigiriza ebintu ne bagamba tunuulira bannaaye. Njagala wekkaanye. Yagamba lusindako ono omwana nga alina amagezi mangi. Abagambye ne Katonda muweesi. Ono omwana mwagadde alina amagezi ga waggulu nnyo. Omwana ono waani? Kati bino byonna Sitaani yali abirengedde nayagala ate omwana nga yakazaalibwa. Tunuulira. Omwana alina amagezi mangi nnyo. Kubikulirwa essula ya 12. Munaye omukyala yazaala omwana wa bulenzi era ng'omwana alina okuvuga ensi zonna n'omuggo ogw'ekyuma so si gwa kiti. Njagala wekkaanye ogutalimenyeka mirembe na mirembe. Omusajja Yesu mpeera kimazima. Njagala wekkaanye. Bayibuli egamba munaye Bakolesa ekisooka 12
nti munaye ng'omubiri gwe gwegatta ku bitundu ebyenjawulo ne bisobola okukola omubiri, naffe bwe tugattiddwa ku Kristo Yesu, kubanga ye gwe mutwe gwaffe. Njagala wekkaanye. Munaye Matayo 5 wetugamba nti webanga mwagala abo kababaagala mulifuna mpeera ki mazima. Kubanga edda babagamba nga nti mwagala ababaagala mukyawa babakyawa, naye ate ffe Bayibuli etugamba tulina okwagala n'abo abatukyawa. Njagala wekkaanye. Buli kaseera somanga ekigambo kya Katonda, yiganga okusaba, ensinga eyonoonese tusigale ku mulamwa, tulemere ku Katonda, tuleme kubafaanana abo abakyawa amazima. Tunuulira Katonda waffe y'omuyinza w'ebintu byonna, nga bagamba global crisis ekiddukira abeere nga Katonda. Ne bwe bali bayigganya batya, ne bwe balikola batya okubajja ku Kristo, temuvanga ku Kristo, temuvanga ku mazima ge mwayiga. Njagala mbakuutire, weewaawo Katonda ajja kusigala ye Katonda. Mwenna abamukyawa, mwenna abatamwagala, munaye mukiyige nti ye Katonda yatonda byonna. Emirembe n'emirembe ye Katonda agwanira ekitiibwa. Akagomba akalala ne kavuga, akagomba akasembayo. Bayibuli ekwogerako munaye, Bayibuli ekwogerako mu kitabo eky'okubikulirwa, era Bayibuli ekwogerako ne mu Bakolisa ekisooka essula ya 15 nti ako we kalivuga. Baganda bange, tunuulira. Njagala wekkaanye. Tunuulira. Kaakati abatukuvu balisitulibwa. Bayibuli egamba nti mu lutemya lwa liiso tuli tukwakulibwa. Tunuulira nti omwana n'atwalibwa waggulu eri Katonda. Njagala wekkaanye. Ne ku Bikula 10:15 Bayibuli egamba nti mulaba nzija mangu ng'omubbi. Kubanga omubbi w'abajja gy'oli tasooka kugamba nti kati najja enkya n'enkubba. Nedda. Bayibuli egamba tulitwalibwa munaye mu lutemya lwa liiso, in a twinkling of an eye. Ate abafu abafiira mu Mukama waffe Yesu be balisooka munaye okukwakulibwa, ne basutulibwa, ne batwalibwa Mukama waffe Yesu gy'ali. Njagala wekkaanye. Kakati munaye weetukuze nga buli kaseera konna, weetukuze nga buli ddakiika yonna. Saagala obulamu obutwale ng'ekintu eky'okusaaga. Tunuulira nti mu lutemya lwa liiso munaye tuliba tutwaliddwa. Akagomba akasembayo we kalibanga munaye kavuze, ne tuweebwa emibiri emipya egitafa, egitasobola kuvaawo. Bakolisa ekisooka essula ya 15 olunyiriri lwa 5-2. Tuliweebwa emibiri munaye egitafa, egy'ekitiibwa. Kati ng'omubiri gwa Mukama waffe Yesu gw'alina, bakubuuza nti weeteeseteese ekimala. Tunuulira. Amasimu gajja kuzikira nga netiwaaka ebikozesa amasannyalaze byonna bijaaminze. Tunuulira nga n'emmotoka ezikira buzikizi, TV yekyange, satellite yekyange, buli kimu kizikire. Kuba Katonda yalina obuyinza ku byo bye muwaanawaana byonna. Katonda abisinga munnange. Anti byonna bizikidde, simanyi lwaki. Ate we bizikirira ng'ate ebiva mu bwengula okulumba ensi byo tebizikiza. Njagala wekkaanye. Tunuulira. Kiki kino ekirumbye ensi? Baganda bange, weerijjanga ku mulala n'otawakanya Katonda. Tunuulira. Emunyenye tebitegeerekeka, ennyonyi zigwa bugwi. Mutabani wange abuzeewo bannaye simanyi. Nange maama wange, nange muto wange, nange mukyala wange, nze bba wange. Abantu bali kwogera bannaye tebabitegeera nti abantu baabwe bababuzeeko mu nsi zonna, buli mu lulimi lwonna. Kakati abakwakuliddwa munaye Katonda teyasooka kubakubira sigino nti mbakwakula. Kakati akaseera we kaliyitawo ne tugenda mu kaseera ak'okutulugunyizibwa. Abantu batulugunyizibwe. Tunuulira. Naye Mikayiri, malayika ow'amaanyi, alirwanirira abatukuvu ba Katonda. Wajja kubeerawo akaseera nga kakunyigirizibwa, kutulugunyizibwa. Kati mwe abaagaana okulokoka, obulokozi bujja kubeera nga bwakugula na musaayi gwammwe. Nga bakubuuza oyagala Yesu oba tukutemeko omutwe, ne bagamba njagala Yesu, balyoke bakutemeko omutwe. Enjiri woba ogaanye ne gitukugamba nti kkiriza Yesu olokoke ey'emirembe,
ojja kukkiriza eno ey'okugula n'omusaayi gwe omunnaaye. Njagala wekkaanye. Lengerayo banaye ki kino kyendaba muwengula nga muguddemu ekitali kya bulijjo. Tunuulira baganda bange amaanyi ga Katonda galika ne gakwakula abatukuvu gajja kuba maanyi nga si ga bulijjo. Kijja kuba kitiibwa kya Katonda ekijja okulabisibwa. Bannaaye emiranga gibulirwe. Baganda bange tunuulira Mikayiri malayika ow'amaanyi ajja kubeerawo ng'alwanirira abatukuvu ba Katonda. Bayibuli bwetyo bwegamba mu kitabo ekya Danyeri sula ya 12. Tunuulira bamalayika ab'amaanyi bajja kubeerawo nnyo. Kati batuzaako munnaye mu siini endala awa mu kifo ekirala ekitali wano ku nsi. Njagala wekkaanye kakati munnaye nkukutira muganda wange, kojja wange, maama, taata, mukwano gwange atanalokoka, omusiraamu, omukatoliki, ani yenna okkiriza olokoke. Tunuulira Bayibuli egamba nti newabeerawo olutalo mu ggulu ku Bikkulirwa 12:7. Tunuulira ogusoota ne gulwana ne bamalayika baagwo nga gulwanyisa abatukuvu ba Katonda oba nga gulwanyisa bamalayika ba Katonda. Tunuulira naye ne guwangulwa ne gukasukibwa wabweru, tegwazulibwa n'ekifo, kubanga Katonda yatuma Mikayiri ne bamalayika ne bagulwanyisa. Kati yajja ng'akuba akalimi bamalayika abalala bajeemere Katonda basinze ye. Ono Sitaani njagala wekkaanye. Yagenda nga bamatiza ne bamugamba jjukira gw'oweereza ggwe. N'agamba nze njagala kweweereza. Yeegulumiza afunye amalala, ayagala kujeemera Katonda bw'ateeka entebe ye waggulu wa Katonda. Amangu ago yayogera ekyo hayayayaya wabaawo olutalo n'akasukibwa n'asigukulirwa mu ggulu. Yagamba bw'ayagala ateeka entebe ye waggulu wa Katonda, waggulu wa the most high, abeere nga yeye Katonda. Katonda n'atakiganya kubanga munnaye Katonda ye the almighty God, the most high God, omuyinza w'ebintu byonna, the almighty. Olutalo lwali mu ggulu, Sitaani ng'agezaako okulwana ne bamalayika be. Bwe yagezaako okulwanyisa bamalayika ba Katonda ne munnaye teyasobola wadde n'okuyinza. Baamuwangula. Tuli mu nsi ya mwoyo, kyenkugamba tebaamuwangula munnange. Yalina okukasukibwa wabweru ne bamalayika be n'akasukibwa wansi w'ensi. Bayibuli kyeva egamba nti zisanze ensi n'ennyanja era ababatuulamu bonna, kubanga omuliro lyomyase gye muli ng'alina obusungu bungi, kubanga amanyi nti akaseera kaalina katono ddala. Njagala wekkaanye. Mbakuutira mwenna mukkirize mulokoke. Amadiini be gaakwata nze nabagamba dda byonna bulimba butaliimu. Atanalokoka wenna mukatoliki, musiraamu, bannaye tolina ggulu. Nkubuulira okkirize Yesu olokoke. Byonna bye baakulimba mbu nimulokole mukatoliki, nimulokole musiraamu, nimulokole simanyi Museveni nimulokole Mwangirikaani, munaye bulimba. Saagala kaseera kano kakusange nga tolokose. Saagala kaseera kano kakusange nga tolina Yesu Kristo, ojja kufiibwa omwoyo gwo. Musigala ng'odduka, sigala ng'olemerako, twekwekeko naye ng'odduka paka wa. Njagala wekkaanye. Akaseera kajja kutuuka nga tolina wosobola na kwekweka, nga tolina wosobola kuddukira. Tunuulira Bayibuli egamba nti nalaba Sitaani ng'agwa kuva mu ggulu ng'alinga kimyansu. Luka 10:18. Tunuulira. Baganda bange, abantu mujja kulaba ebikankano bino byonna Bayibuli ebyogerako, ate bijja kutuukirira. Ebimu byatuukiridde dda, ebirala mubyewuliriddeko nga bibaawo. Tunuulira. Mujagala kwekkaanya kulaba kiki ekyo, naye nga kiki kyolaba kimazima. Katonda ng'assiza obusungu bwe ku nsi, temujja kusimatuka. Kakati Sitaani abalimbalimba, munewe mugaana okulokoka, munnaye ne mugaana okulokoka, mujja kufuna emirembe. Ffe tujja kuba wakiipu, tujja kuba bamaaka, mubeere n'emirembe. Byonna bya bulimba. Ono yali ateekawo kakamera yeekwate, byekyanga bwekyanzi. Ekyo wamanya nti Katonda yalina amaanyi n'obuyinza. Tunuulira.
bwe waliwo abantu babuze mu sisitemu tetumanyi babuliddewa. Tunuulira ensi erumbiddwa. Bayibuli ejjukira egamba nti Katonda ajja kusindika fireballs ku nsi. Katonda ajja kusindikako fireballs ku nsi. Nze nabagamba dda. Tunuulira nga we nabagamba. Baganda bange, obusungu bwa Katonda buli bikulirwa kuva mu ggulu. Ono Antichrist abajiganya Kristo bonna tebajja kusigalawo mazima. Njagala wekkaanye. Baganda bange, kati Sitaani n'obulimba bwe bwonna, njukira nagamba dda nti Sitaani yakolera mu bulimba, era omulemesa okulimba oba omulemeseza okukola emirimu gye mingi nnyo. Byakola byonna abikolera mu kulimba. Njagala wekkaanye. Kati abantu b'oku nsi abatamanyi kigenda mu maaso, munnaye tunuulira, Katonda tosobola kumwekweka. Njagala wekkaanye. Tunuulira. Tunuulira. Oyombosa muno wa paakinze, emmotoka zigwa bugwi. Baganda bange, abagaana okulokoka mbalabula, mukkirize mulokoke kubaga ebintu tebigenda kubeera byangu. Nagambye dda ebintu tebijja kuba byangu mazima. Byetaaga omuntu omu abikulirwe. Byetaaga omuntu omu abikulirwe. Tunuulira. Njagala wekkaanye. Oba oliawo mukkirire. Tulumbiddwa. Ennyonyi etabanguse. Njagala wekkaanye. Omulokola abadde akivuga nga ye pilot atwalidde mu ggulu. Kaakati tunuulira. Baganda bange, akaseera tekajja kuba kangwa eri abatanalokoka bonna. N'abaali abalokole nga basaagira mu bulokole tebijja kuba byangu gye bali. Njagala wekkaanye. Baganda bange, kajja kuba kaseera kakatabanguko nnyo. Kaseera kadduka. Njagala wekkaanye. Sitaani n'obuyinza bwe n'amaanyi ge gonna gajja kubeera nga gazingibwako munnange. Abantu bonna abaagaana okulokoka, Sitaani nga yabalimbalimba n'abasiriwaza n'ababuzaabuza. Bw'olokoka oli mu Katuliki, olokoka oli Musiraamu, olokoka munnaye mu ddiini ya mama wo oba eya kitaawo. Anti munnaye Bayibuli eyogera mu Baluumi sula ya 10 nti omuntu akkiriza n'omutima gwe n'ayakkula n'akamwa ke okuweebwa obutuukirivu. Bino si ddiini ya mama wo si ya kitaawo mazima. Tebakuzaala nga walokoka, ekyo nedda. Wabula osooka kukkiriza n'omutima gwo ggwe n'olyoka oweebwa obutuukirivu. Ebyo byonna bye babagamba nti munnaaye ddiini ya maama wange ya kitange tebikola makulu. Nga bagamba abantu bukadde na bukadde bwabuzeewo mu ngeri etategeerekeka. Kati abantu abalala bagende basinze bye balowooza mu bye bibalokola. Abasamize basamire, aba Allah bakole bya Allah nga tebalina gye badda mazima. Bathessalonike ekyokubiri yatulabula dda ku nsonga zino. Tunuulira. Bwe bajeemera Katonda ne bababulira enjiri y'okulokoka ne bagaana, Katonda kyava abawaayo eri obulimba. Bagoberera obulimba nga bamanyi nti ge mazima. Awo nno alyoka abanenye lwaki baagaana amazima. Bathessalonike ekyokubiri. Bwe tubabuulira enjiri ne bagaana, Katonda naye n'abawaayo eri obulimba bwa Setaani. N'olowooza mbu bannaye Bikira Mariya ajja kuyamba, n'olowooza mbu bannaye Allah yali kulokola. Naye nkulabula, kkiriza olokoke kati munnange. Togaana kulokoka. Enjiri ya leero ekya musango. Kkiriza olokoke. Bino byonna ebikankano tebijja kulema kubaawo mazima. Sitaani ng'akoze obutali butukuvu bwa Trinite y'enkyamu. Ye Sitaani, nabbi w'obulimba ne Bisiti oba Antichrist. Saagala agamba mu yeye Katonda. Tunuulira. Onnabbi w'obulimba akiikirira Paapa. Omusiraamu wagaana okukkiriza nti Yesu mwana wa Katonda. Ali Bayibuli egamba nti buli atakkiriza nti Yesu mwana wa Katonda talina bulamu, omusango gumaze okumusinga. Ne Bayibuli ekyogerako naye Bakolisi ekyokubiri
essula yakunolinyirirwa kuna nti Katonda gw'emirembe gino Sitaani azibye amaaso ag'abantu bangi okubalemesa okukkiriza nti Yesu ye mwana wa Katonda. Bayibuli emwogerako nti oyo ye Sitaani azibye amaaso g'abantu okubalemesa okukkiriza nti Yesu ye Katonda, nti ye Katonda era mwana wa Katonda. Njagala wekkaanye bino ebyensi ebibayinula nti nina ssente zange, nasoma nnyo, ndi wa kitiibwa, ndi wa kitalo, byonna tebijja kubayamba. Ababalimba, gavumenti ezibalimba tujja kubawa security, bateeka ssente nnyingi mu finance, munaye babagwe security, tebajja kubakuuma. Ekyawandiikibwa kigamba nti Katonda watakuuma kibuga, abakuumi bakuumira bwereere. Kakati baagala mu muganda okukkiriza Katonda, bagamba balokole babakubira kerere, balekeraawo enjiri, balekeraawo overnight. Temukkirizaganyanga nabo, mubawe emirembe, mujje muyite emirembe. Mpulira bulungi nga balokole tebasaba. Egyo munnaye bulimba, mujja kusaanyizibwawo. Munnaye abalokole batukubira kerere bakendeezeemu, toyogeranga bigambe weebityo, kubanga munnange Sitaani yanaaba akukoleramu. Katonda yekka yakuuma ekibuga, ye mukuumi waffe. Njagala wekkaanye. Saagala muntu yenna asangibwe wabweru. Bino byonna ebituuseewo Katonda abikoze okutulabula. Mwenna mwamanyaako ebbula ly'emirimu muliulaba mu nsi yaffe, bulibaddemu ne mu nsi ez'enjawulo, omuliro ogukwata mu nsi ez'enjawulo. Antikristi bazze bangi nnyo nga beeyita bakristo n'okuwakanya ekigambo kya Katonda, naye munnaye bawakanyiza Yesu bangi, bo baavaawo. Kyokka ate Yesu gwe bawakanyizza yaasigaddengawo. Obutabanguko bubaddengawo n'okwekalakaasa kwonna. Mbakuutira mukkirize ekigambo, mukkirize mulokoke. Tunuulira abantu nga babagamba mwebaze nga abaletedde emirembe, mumwebaze nga basinza kibumbe kiri, naye nga bakyasinza ekibumbe ekyo, nga bakyasinza Sitaani, Katonda ajja kubawangula. Njagala wekkaanye. Mubagala bekolereyo amateeka gaabwe. Ensi ziri kuwakanya Katonda, zigita mu gavumenti, zigita mu paliyamenti, naye mwekuumenga ebigambo ebyo. Mwekuumenga obutajeemera Katonda. Uganda, mwekuume obutajeemeranga Katonda. Mukolenga Katonda kyasanyukira, n'abaana bammwe babagambe, n'emikwano gyammwe mugigambe. Tunuulira. Bino byonna bino saagala bibayinule, saagalira ddala bibayinule mazima, byo biggwaawo. Njagala wekkaanye. Nabbi w'obulimba bagamba nti amaanyi amapya gasituka. Tunuulira, lengera kidragon n'ekibumbe, baganda bange, agenda kukola obukolomooni. Bayibuli egamba nti naaweebwa amaanyi okukola obukolomooni oba ebyamagero. Njagala wekkaanye. Tuli mu Kubikuliro essula ya 13. Abatukuvu babatemako emitwe babayigganya, babasaanyaawo ku lw'okugaana okukkiriza maaka ya Sitaani. Njagala wekkaanye. Bagamba n'ogamba tebakyetaaga ssente. Njagala wekkaanye. Tugende mu bikankano 7 Bayibuli byeyogerako ebigenda okugwira ensi eno. Njagala wekkaanye. Ekisooka, Katonda ajja kubakuba n'ebizimba agabwa aganene. Abo kawumpuli oyo Katonda ajja kubasindikira. Amazzi gajja kufuuka musaayi wonna. Katonda tasaagirwako, nabagamba dda. Mwe abaligaana okukkiriza Katonda mufune maaka ya 666, temujja kufuna mirembe, mbabuulira. Nawulidde dda mu Kenya bakitandise dda, bagala kola digital ID. Tugenda kabalaga munnange, bagala kola digital ID. Mwe Abannayuganda mubigaane. Nebaza Katonda ku lwa pulezidenti gwe tulina nti wakiri ate Katonda Pulezidenti Museveni. Kama akuwadde omukisa, Mukama akongere n'ekisanja ekirala munnange. Tunuulira. Ye saala yange by the way. Njagala wekkaanye. Baganda bange, ekizikiza kijja kukwata ku nsi, enjuba nga tekyayaka, emiga gijja kalawo. Tunuulira. Bino byonna Bayibuli ebyogerako mu kitabo eky'Okubikkulirwa. Onoonye amazzi ag'okunywa nga togalaba. Njagala wekkaanye.
omusisa atabanga wajja kukankanya ensi abantu banonyawo okwekweka nga tebakyalabawo bino byonna yasuubiza mwesigwa ajja kubituukiriza nagamba najjukira yitalemererwa ye Katonda abituukiriza njagala wekkaanye baganda bange ho wekkaanye tunuulira mbakuutira mwekuumenga ekigambo kya Katonda mukwatenga ekigambo kya Katonda kyonga bwe kiri temufaananyizibwa mirembe gino egyakyama tunuulira Bayibuli egamba ti Katonda ajja kusindika ensega azisindike ku mbaga ey'okulya emirambo gy'abo ababa bafudde n'ebisolo eby'omu nsiko bigende bibanyumirwa okubalya anti munnaye emirambo gijja kubalya abantu bangi nnyo zeeyagale ebibawaanawaana bemwewaanawaana n'ebibawaanyisa byonna nga tebikyali kantu ekirabo ekikyasinze kimuntu kyayinza okufuna ku nsi kuno bwe bulokozi munnange omukisa ogw'okulokoka bwe gujjanga gy'oli toguzaagisanga gukozesenga tunuulira abatukuvu ba Katonda ajja kusigala nga baabakuuma njagala wekkaanye niwe kiba mu mbeera ki tunuulira sigalanga nga weekutte ku Katonda sigalanga nga weekutte ku mutonzi yalina obuyinza ne mu kiwonvu ekyokufa yalina amaanyi agasembayo yalina ekigambo ekyenkomeredde the God of wonders kyenkugamba munnange ho tunuulira kakati ono omukyalo omwenzi ayogerwako Yezeberi ajja kukwatibwa asuulibwe mu nnyanja eyaka n'omuliro tunuulira akaseera we kanaaba katuuse olunaku lwa Mukama waffe lujja kukka ne Sitaani ajja kulumanya tunuulira njagala wekkaanye nga abadde amanyi ye Katonda naye ate nga Mukama w'abakama akutumbudde amanyi ye Katonda yayogera kumbe Sitaani yamubuzaabuza njagala wekkaanye lengera Sitaani ajeera ekiwumbe ekyakolebwa njagala wekkaanye Bayibuli egamba nti Sitaani aliva wansi w'ensi n'alumba njagala wekkaanye laba wakola obukolomooni laba wakola n'akozesa amaanyi ag'ekizikiza njagala wekkaanye ensi yonna emuwa ekitiibwa ensi yonna emukankanire abakyayina babadde basinza nnyo bino ebibumbe bibuda baatandika n'okutuuma amannya mbu dragoni kampuni ekola firimu nga bagiyita Dragon Tiger Gate bakyawa Katonda bazanya ebifirimu bya Dragon kumbe Bayibuli eyogera Sitaani emuyita Dragon era bannaye mbikyawa tunuulira Sitaani n'atandika okutambula nga ajooga njagala wekkaanye ng'awambye ensi eno n'alyoka yeetala wano ne wali ng'alimbalimba abantu tugenda ku lutalo olwa Amagidoni bamu Megido Sitaani n'amobilizinga amajeege okuwakanya abatukuvu ba Katonda naye nga bw'omanyi nti Katonda gaffe getuweereza yetawangulwa tunuulira Katonda ajja kumuwangula njagala wekkaanye Alufa era Omega Katonda ow'amaanyi n'antamekwa awangula bulijjo njagala wekkaanye bawera bagenda kulwanyisa Katonda n'abatukuvu ba Katonda baleese ebyokulwanyisa njagala wekkaanye Antichrist alagira babatte Sitaani wuuno awaga tunuulira awera lutalo n'amajeege Sitaani ajjukira akolera nnyo mu Gusota ne mu Dragoni ekisolo ekimanyiddwa nti kifuuwa nnyo omuliro byali bisolo ebyabeerangawo edda tunuulira
akati olutalo ne lugenda mu maaso naye Katonda n'asindika amaanyi ge. Katonda n'asindika amaanyi ge. Tunulira, Katonda n'asindika eggyeddwanyi ate Katonda wakusindikira malayika waduumu. Tunulira ayayayaya Setaani n'amaanyi goona nabbi w'obulimba kati bagamazeemu amaanyi agafuula ekitaliimu. Katonda atabuse, Katonda atabukidde Setaani n'amaanyi g'eddiini. Obulimba bwa Setaani bwonna bukubibwa buteekebwa wansi gwe. Njagala wekkaanye. Setaani azingibwako. Setaani azingibwako. Tunulira n'abamukkiriza mwenna bamuzingibwako wamu. Baganda bange, ho tunulira njagala wekkaanye. Bino byonna tubibagamba mwenenye abava eri Katonda mudiri Katonda. Lengera Setaani wakwatibwa. Setaani takyalina bukyusizo, akaaba. Setaani analiya woowe, analiya. Malayika wa Katonda nkugambye alina amaanyi. N'alyoka akwatibwa n'asulibwa mu bunnya obutakoma okumalayo emyaka 1000. Awo ensi n'eryoka ebako n'emirembe. Bannange, omulyolyomi wavaako ku nsi, ensi efunako mirembe. Ayayayaya, naye ate jjukira bayalimbalimba bangi. Wavaawo ng'emizimu gikyaliwo. Baganda bange, Bayibuli egamba Dawudi alitikkirwa. Ekibuga kya Dawudi, kabaka Dawudi. Tunulira, jjukira Katonda ali interested ne mu Yerusaalemi, ekibuga ekitukuvu. Dawudi ye kabaka yalwana n'awangula Yerusaalemi n'akigyamu Abayebusi ne kifuuka kibuga kya Katonda. Tunulira, kabaka ow'emirembe gyonna atavaawo, omusajja Yesu Kristo. Njagala wekkaanye. Myaka 1000 kyewuunyisa kino. Bwe katyo bwe kagenze bannange. Abatanalokoka mbakuutira mukkirizeyo mulokoke. Yentandikwa era yenkomerero y'omusajja Yesu Kristo. Nga bagamba aba Revelation Station be batutuusizzaako. Kati naawe ayagala okulokoka saagala kuyisaako mukisa guno. Osobola okuddamu ebigambo bino. Gwe wekka ayagala okulokoka n'ogamba nti ayi Yesu, nkwebaza ku lw'obulamu bwange. Sangula amannya gange ogoogere. Sangula amannya gange Mukisa Jonathan mu kitabo eky'okufa, era ogawandiike mu kitabo eky'obulamu. Gwe Setaani nkwegaana n'ebikolwa bye byonna n'emirimu gyo gyonna. Ayi Yesu, nkusaba onsonyiwe ebibi byonna bye nakola, bye nzijukira ne bye sijjukira. Olwaleero njatula n'akamwa kange nga tewali ampaliriza nti ndokose. Weebale Yesu, weebale kundokola. Bw'oba oyogedde ebigambo ebyo, mazima kati oli mulokole. Ewasinza butakusabirako kubanga olokose. Mukama Katonda omulungi, nsabira buli muntu yenna akkiriza n'alokoka, omwana omuto, omukyala, omwami, bonna mbasabira. Taata bawe amaanyi, bawe ekisa ekinywera mu bulokozi, bakuze mu kukkiriza bulijjo bawe amaanyi okuwangula omubi n'okutiisa kwe konna. Mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda mulamusabye n'okukkiriza, era menya ebigo byonna n'amaanyi g'ekizikiza gonna n'okuteesa kw'omubi kwonna, kubanga teri kyakulwanyisa wadde n'ekimu ekyaweesebwa omubi Setaani ekinaalaba omukisa gye tuli. Mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Amiina. Weebale Yesu, weebale Mukama. Basabidde omwoyo w'omutukuvu, basabidde amaanyi go kubanga obawanguza. Obawa amaanyi, bawe ekisa kyo okuwangula. Amen. Kakati woba okkiriza ebigambo byofuna Bayibuli otandikenga okusoma, onoonye n'ekkanisa y'abalokole otandike okusaba. Togenda mu zino ez'abanabi Dawudi, simanyi ezo zonna ezitategeerekeka, balokole bakatoliki baani bonna, togendeyo munnange. Noonya abalokole abamanyiddwa ab'omwoyo, oweereze Katonda akukuze, naawe weeyongere mu maanyi. Mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu mwensabidde era amiina. Mbatumiddeko nnyo mwenna
ababugoberera. Brother Rini Mukisa Robin nkutumidde, producer Rini nkutumiddeko nnyo, weebale nnyo ku lw'omukisa gw'ompadde ku kkano eno. Bato bange Mukisa Shedrack ne Victor siyinza kwerabira kubatumirako ne Miracle Faith, Nasamula Evelyn ne Nakyeji Irene nammwe mbatumiddeko nnyo. Mwanje Revelation nkutumidde, Master David Kuriani siyinza kwerabira, Pastor Ibanda Peter nawe nkutumidde, mwenna ababunyumirwa batumiddeko nnyo. Mukama abawe omukisa nnyo. Amina era amina.